kwaniriza ku programu Ebigambo Tebitta amanya Idris Matusega wanga ntuliddemu omwami Annual Katamba eyagenze ku international duties naye ekyo tekitulemesa kugenda maaso gwe eyakatweyungako njagala okujjukiza nti programu eno ebeerawo buli lwa mukaaga okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ku ssaawa 5 ezo neera za kumakya gwe ayagala otweyungako mu conversation yaffe eno genda ku mitimbagano gyaffe egya social media giri ku YouTube, Instagram, ogende ku TikTok, wandiikamu NTV Uganda okozese akadaala Ebigambo Tebitta. Kozesa akadaala oba hashtag Ebigambo Tebitta obeere nga weeyunga ku conversation gye tugenda okubeera nayo leero. Njagala okujjukiza n'ekirala nti waliwo ennamba y'essimu egenda kubeera ku screen yaawo gy'osobola okubako oba okusindikako WhatsApp otuwa endowooza yo naye nga saagala kuwonoona budde ndowooza tutandike program. nga bwe kali kalombolombo tuba twogera ku nsonga ezitambuza eggwanga n'era ezikulaakulanya ggwe ali waka era atulaba oba atuwuliriza nga leero ensonga nno nkulu nnyo nkulu ddala ng'era tugenda kwogera ku ebirina okukolebwa okufuna enfuga n'okulonda egobererwa amateeka. Ebirina okukolebwa okufuna enfuga n'okulonda okugoberera amateeka nga zezo ensongereza mu kulonda mu process y'okulonda wemma nkozesezza olulimi olufuutifuuti nga twetegekera 2026 biki ebisaanye okutereezebwa mu kulonda kuno. Tusiibye tulabye nga tugenda mu elections ne wabaawo obutakkaanya ne wabaawo obutategeeragana. Biki ggwe by'olowooza gwali ewaka ebirina okutereezebwa nga tetunnabagenda mu 2026 elections ezo? Wepaawo oli yandigambye nti za nkizo nnyo eri buli kifo naddala eky'omukulembeze w'eggwanga. Naye sirinzeka mu studio, nina abagenyi abatuufu abalina okwogera ku nsonga zino nga ye Captain Edward Francis Babu alondoola byabufuzi omukulu ono saagala nakwogera nnyo bimukwatako naye gwoba tomumanyi toli munnayuganda. Era nga nina ne Teopista Kizza naye alondoola byabufuzi ne Alice Nannungi naye munnabyabufuzi be bagenda okuba nga batunnyonnyola ku nsonga eno. Saagadde kulyaza amaanya mbeera njooza tutandike n'abakyala. Weewaawo Alice Nannungi nkulabye otaddeko katopi people power our power. Okulonda oba kyetwandiise entereeza mu process gye tuyitamu nga tulonda tukampeininga ddala mu kulonda okwo. Biki ggwe by'osuubira nti emabegako bye tubadde tutakola mu butuufu byabyo? Neyanziza ssebo Mwamisegawa ate nno ndi wa mukisa nti abaami bange bankima. Weewaawo wewe ndi mwami kiba oli mu bitiibwa otoga. So nzikiriza nsooke namuse ku batulaba ku NTV erinnya nze Nannungi Alice nga ndi mukulembeze mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka ku lukiiko olukulu olutwala ekibuga era nga nkiikirira emiruka 5 egimu ku miruka 14 egikola constituency ya Nyendo Mukungwe naddala egyo egy'ekibuga wakati egibeera gye tuyita CBD egy'ekibuga egikolebwamu emirimu gye nkiikirira ku lukiiko olukulu olw'ekibuga. Bannamasaka kwe bali era babatumidde nnyo ffe tusomoserwa era tuze misinde nga bw'otulaba mwayitiriza akagamba ako banna ke katuufu kubanga kyawufumuko omuntu ava ebuddwa ayawukamukko bangi bajulira n'abafunyeyo abakyala eyo. So olwaleero zikiriza nti mbadde nyinawe emikolo gibadde ng'ebiri gye nyina okubaako kutikkira baana bano aba top class naye sisobodde olw'embeera eno nti tosobola kufuna mukisa munene nga guno ku platform ennene erabibwa ensi yonna n'ogamba nti asijja kujja. So amasomero ago mu Kinovera waliwo essomero baliyita Perfect n'eddala liri Misaali baliyita Keystone
baana baabwe naye tubasimbalese delegating abantu abagenda okujjayo kulaba ng'embeera bye bagikwasaganya naye ate olw'eggulo era nyinamu omukolo gwa mbaga ya munnaffe era kwebali abaana obangambye nti omanyi ona lebo sooka ogenda oweereza eggwanga naye ate era oyanguwa otusange so kati yo mweri mbaga olw'eggulo nja basanga tulabe ng'ekyo tukikwasaganya makanika w'omunnaluddugavu awo mwami walakira agenda kufuna obufumbo obutukuvu olwaleero so yeyo embeera eri mu Namasaka naye nga abafunye ebirungi tubebalizaako Mukama Katonda byabatuusizaako ne byabawadde ate walimu era ng'era obulamu bwe buba mulimu abafunye ebizibu eby'enjawulo nabo tubasaasirako nti bwe mulamu tewali kitaggwa jasi akaseera k'obulamu bwe kati bwe katambula lugendo Mukama abagumye tubuyitamu bwe bityo kituufu isebo kati okulonda bikiggwe mu ndowoozayo ebibadde bikutta zino ze electoral forms ze tuliko ndowooza mu bufunze ennongoosereza mu kulonda sizaali badde mbi nti amawanga katugeze nga tukijje mu Uganda ne tutandulula ku bigere ne tugendako mu mawanga ag'enjawulo nti nga katugeze mu Africa monna nti di abantu lwe baali tunudde mu constitution yabwe ne bagamba nti akatutesti katulongooseemu kino katuwagikemu kino oba amateeka gaffe g'ebyokulonda katugalongooseemu bwe tuti teyali badde ndowooza mbi mu mawanga aga-respectinga enfuga ey'amateeka mu mawanga agafaayo ku demokrasiya bw'atambula kyali badde kya buvunaanyizibwa era ddi omuntu lwe yaligambye nti katutunuleko mu constitution y'eggwanga tugikyuse biseera ebisinga oyinza okwesanga nti waliwo akaseera wogamba nti katukole katufune constitutional reforms naddala mu kaseera nga tulina revolution nti wabaddewo okuvuunika gavumenti abantu bakyusiza gavumenti nti akakaseera abantu baali agadde bannansi nga be basazeewo nga tekikolebwa ku wiru ya muntu nti kati gavumenti ekikuttemu mpya katulabe engeri butya gye tutunula mu kukola ki mu kutereeza ssemateeka waffe atutwala ng'eggwanga akakaseera embeera yalibaddewo si kibi mu mbeera eziri nnomo mu ggwanga eri respecting amateeka then wabawo n'akaseera akalala kugaa nti obuyinza buno obwo tutunuleko mu constitution yaffe obuyinza gavumenti ndooza twagiwa butono oba twagiwa bungi bwetaaga okukendezebwamu bwetaaga okwongezebwako era embeera bwetyo bannansi basobola okugamba nti tutunuleko muki mu constitution yaffe tutereezeemu ku mateeka naye bwe tukomawo wano ewaka nga tuvudde ku kifaananyi ekigazi ne tukomawo wano ewaka nti zino reforms z'okulonda tezaali badde mbi ebyamazima bw'otunulya kati mubirimu essaawa eno nti mulimu okulaba nti tukomyawo ekkomo ku bisanja nti ekyo si kibi omuntu munnansi bw'okimugamba era naali eyo bwakiwulira nti gavumenti ebbanga lyonna ebadde yajjawo palamenti ebadde yajjawo ekkomo ku bisanja ekyo ekintu kirungi tukikomyewo abantu babere ekisanja kibeeko ekkomo bw'okiwulira olaba nga kintu kirungi kyalibadde kikolebwa naye wano essaawa eno ne bw'ogamba nti okikomyawo ate abantu balina okujjukira nti ekkomo ku bisanja ne bw'olikomyawo essaawa eno ku munnansi ku gavumenti emaze mu buyinza emyaka katyana nti era tekitugattako jjukira etteeka terikola nga lidda mabega nti kati kino era kiwaayo omwagaanya omukulembeze okugamba nti bulijjo mugamba nti teturespectinga ebisanja twabijjawo kati tubikomezzaawo so n'olwekyo munyongereyo emyaka emirala emeka ebisanja ebirala bibiri ntandike kubanga tekidda mabega tetugenda gamba nti tutooleko bino ebina byoze ng'ofuga kati gulwedde oba tokyalina kyotugamba nedda era ojja kwesanga nti omukulembeze yomu ojja musanga ng'ajje empapula zazikubyeko enfufaga nti ate muŋŋamba ki ate lwe yebeere campaigning tool gye bagenderako mu balonzi okuddamu okubabuzaabuza nti tukyali temulaba gavumenti tetulina mutawaana n'ebisanja byammwe tubizizzaawo kati omukulembeze mu ngeri eyo zino ttaamu endala bbiri naye nga basigadde bakyalimbalimba munnansi kubanga ebinyiga omuntu bingi kati bw'otunulyanga ekintu kino kyetugamba nti abantu baffe abamu makomera baweebwa omukisa okulonda yes kituufu era mu ndaba yakyo kuba nabo baba bannansi tiwankubadde okwatiddwa oli mu kkomera abaana bali mu diaspora wagenda kunoonya kasimbi olw'embeera y'ensi
kyali badde kya buvunaanyizibwa naawe n'oweebwa omukisa okulonda naye ekibuuzo kiri nti tetulina bantu bennyini nga tebali mu ezo kategori ebbiri nga si musibe ate tali mu diaspora naye ne batuuka ku polling station mwe muli b'amawulire n'osanga nga baba batiikingidde dde obululu kwegamba nga gwe tonnaba kwerimbika saawa eno mu kyokugamba nti nedda tuwa omukisa era zino reforms ennungi bw'okinnyonnyola omuntu wo wansi akitegeera n'akukubira n'engalo era abakitembeeta batambulira ddala ng'eyo wansi bagenda bagamba nedda akati mulaba abaana bammwe abali mu makomera bo tebaweebwa mukisa kulonda kyemugamba abantu abali ebweru tebaweebwe mukisa kulonda naye bameka abanyumiddwa omukisa ogw'okulonda nga tebalina mu ezo kategole mmeka ebbiri nga tali mu kkomera tali bweru olwedde munnayuganda naye ne batuuka ku polling station ng'obululu bwatiikingiddwa dda ate ne babakuutira nti temugeza ne mukyogere wantu wonna nga kyakoleddwa dda kati ebyo byonna olaba nti byakutwistinga mbeera kuddamu kubuzaabuza bannayuganda nti bwetuuka nga tulina ekintu ekinene gavumenti eno erina engeri gyepackaginga embeera y'okubuzaabuza abalonzi nga akaseera k'okulonda katuuse kati fenga mu National Unity Platform siri mwogezi wa kibiina kyange mwenva naye ngaba National Unity Platform tuli mu kukunga abantu nga tubaga nti nedda ku luno tukuba akalulu ke tutumye protest vote ke tugamba nti akalulu ak'emmanduso eyo campaign gye tulimu okutambuza n'okunyikiza mu bantu baffe okukitegeera nti essaawa eno tuteekwa okukolera awamu okulaba nga twerwanako tufune enkyukakyuka mu ggwanga nti bino byonna amateeka gano tegandibadde mabi nkiddamu era tetuli against nazo reforms zino nti azaabulabe zaalibadde nnungi naye waliwo abantu nga bo n'etteeka lyabwe obuvunaanyizibwa bwabwe bumuweebwa ateekwa okulonda naye netuuka ku polling station ng'obululu bwonna bwatiikingidwa era olinajja tubirabye nammwe bali abamawulire mbadde mu bitulaga enkya n'eggulo bagamba nti twagenza okutuuka wano ssaawa 2 ez'okumakya nga bano babagamba okulonda kwawedde kwegamba ng'olaba nti kino ekyokwerimbikamu nti katukole reforms zino zituyambeko mu kino ebyo byonna byandibadde birungi naye mu ggwanga eri respectinga eriwo ekitiibwa amateeka era zino reforms tetuwali aziwakanya nti zijidde nti kati bw'otunuulira mulimu ekyo ekigamba nti tusale ku nnamba y'ababaka kyalibadde kirungi nnyo nti ababaka abo bangi tubasaleko naye essaawa eno gye tulimu naddala ffe abali ku ludda oluyaayaanira okulaba nti tukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino kampeyini eyaffe eteekwa kuba nti reforms zino bazizze kati waliwo ekintu ekiri pressing kyolabira ddala nti at least reforms zino zaalibadde tezikirikaayo Electoral reforms zino nti nga wakiri gamba nti kale banange ekimu ku bituyaayanye essaawa eno tuzekkomu ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga kuba ekyo kiri immediate nti omuntu tagenda jjo gikyusa etteeka we limukwatira nti liyise kati emyaka bwe giba nga wagisukka ekyo tekikyakyusibwa naye ebisanja omuntu akomawo n'akugamba kati ebintu ebikulu olaba nga abatembeta ekintu kino ate babiresse mabega ne babaako obusonga bwe bakulembeza oluusi oyinza okugamba nti oba babadde tebalina bibakomyawo mu bantu kunnyonnyola ne bagamba nti kati katubukire ki ate abantu baffe beerabize kati basobola okwerabira ensonga enkulu omuntu n'adda ku kutunuulira nti ddala omusibe waffe yalironze kuba munnayuganda ng'ate mazima kituufu naye ng'alina ye kyakavali nga gwasobola okukusomeseza ekyo era akulage nti kyekimutambuza byalo ku byalo miruka ku miruka anyikize ekyo nti omusibe yalironze ekizibu kyaffe kyoyagala okutugamba mu Uganda muno nti reform mateeka gano gemazibu nga bw'oba otunuulidde ebyo byonna tuyagala okubikyusa toyogeddeeko kwanya alonda abakulu abakulira akakiiko k'ebyokulonda ebyo byonna mukyala Tebitta Kizza njagala okuleeta mu mboozi eno omukyala Nannungi agambye abaleese electoral reforms oba ennengoosereza mu byokulonda bayisaawo byabwe kituufu naye nziza nnyo Idris abatulaba ku mpewo za NTV balamusizaako nnyo nga yenze Tebitta Kizza nkola n'ekitongole ky'abavubuka bakiyita African Youth Development Link ngeri ekibiina ekyo kirondoola ebyokulonda awamu n'ebyokulembeza okutwaliza awamu essebo ekibuuzo ky'ombuuzizza nze naalyagadde okugamba nti kyetwayise electoral reforms oba ennongoosereza mu ssemateeka kintu kituufu era kirungi era kyalibaddewo mu mbeera yonna era kyalibaddengawo era ne constitution
oba amateeka ge tulina galaga nti buli luvannyuma lw'ekiseera tujja tuuka nga tukole ennongoosereza okusinziira ku ebyo ebiriwo. Ensi ekyuka, ebiseera n'obudde bikyuka, kyekyo kyennyini. Kati enkyukakyuka eyo etuleetera kye twaliise nti twalizeeyo mu mateeka agafuga okulonda n'agafuga eggwanga okutwaliza awamu, ne tukolamu ennongoosereza okubeera nga tusobola okukwatagana n'omulembe ogukoze eki oguliwo. Kati nze bwe mba njogera ku nkyukakyuka oba okulongoosaamu mu constitution oba mu byokulonda, amateeka g'okulonda, nina ekintu kye njagala okutunuulira nti waliwo principles oba emitendera egyateekebwawo mu nsi yonna ze twaliise nga standards, ekyokulabirako ekyaligobereddwa ensi webanga egenda kufuna okulonda oba enfuga ennungi. Kati ebyo bye njagala okusooka okussaako essira. Kati okusooka kwa byonna, standard eyateekebwawo egamba nti okulonda mu ggwanga lyonna oba eggwanga oba gavumenti eneefunanga obuyinza okuva eri okwagala kw'abantu, ng'era okwagala kw'abantu abo bakuyisa mu ki? Mu kalulu, ng'era akalulu ako kalina okubeera nga ka bwenkanya, nga ka mazima, ng'era kenyigirwamu buli muntu atuuse oba omuntu omukulu asaanidde okukola ki? Kwetaba mu kulonda. Kati wano e Uganda kiraga nti buli awezezza emyaka 18 n'okudda waggulu ayina eddembe okukola ki? Okulonda. Kati standard ezo bwe tuzitunuulira waliwo ebintu bye baateekawo, emitendera gye baateekawo kwe tulina okupimira eggwanga, ne tusalawo whether okulonda kwaffe kwa mazima, kwa bwenkanya era kwa mirembe. Era ebyo bwe tuba tetubituukiriza ng'eggwanga kigwanira tuddeyo tukole ki? Tukole ennongoosereza tusobole okutereezaamu. Kati ku ebyo ebimu ekisooka kya byonna nti okulonda kulina okubeera fair, kulina okubeera nga kulina fair and transparent electoral laws and system. Kati wano twagala okwebuuza ng'eggwanga lya Uganda, amateeka ge tulina gatuukiriza ekyo nti gali fair, nti okulonda kwaffe bwetunulira system yaffe ey'okulonda eri fair eri buli omu eyali enyigidde mu kulonda. Amazima amatuufu gali nti Uganda erina amateeka amalungi. Bwotulira constitution yaffe nti constitution yakolebwa nga abantu beebuuziddwako bulungi, era ebiri mu constitution yaffe tubikkiririzaamu nga bannayuganda, naye nti waliwo emiwaatwa egyetaaga okutereezaamu okusinziira ku bbanga yeetutte, okusinziira okuva ku kulongoosa kwe baakolamu mu 1995 okutuuka kati waliwo ebintu ebikyusekyuse ebigenze bikyuka, ng'era twetaaga ennongoosereza. Ekirala obuzibu obuliwo nti amateeka ago agalimu oluusi engeri gye tugateekamu mu nkola erimu obuzibu, oluusi mulimu kyekubira okusinziira ku ebyo ebiba bigenda mu maaso. Kaakati n'olw'ensonga eyo tuba twetaaga okuddayo mu ssemateeka ono okuteekamu obuwaayiro obusobola okunyweza ssemateeka n'aba nga akola ki? Ng'asobola okuteekebwa mu nkola buli omu n'alaba nga kyekyo ekikoleddwa. Kati ekyo kyekisooka. Then ekyokubiri bagamba nti walina okubeerawo fair and constituency demarcation. Bw'otunuulira ku electoral roadmap electoral commission gye yafulumya, ndowooza ekyo kyekimu ku bintu bye yakakolako ku roadmap ebyo, ekyokuba nti yagenda negezaako okukola ki? Okudemarcatinga polling areas awamu n'ebintu ebirala. Naye bw'owulira ebigenda mu maaso bannabyabufuzi n'abantu abalala bye boogerako beemulugunya nti tekyakolebwa bulungi, nti abantu abalina okukyenyigiramu tebeebuuzibwako bulungi. Kaakati n'ekirala nti electoral commission yokka webanga yakola omulimu ogwo tesobola gukola yokka nga yeetengeredde yokka. Waliwo ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa. Okusooka kwa byonna waliwo ekitongole kye twaliise UBOS ekikola ku Bureau of Statistics ekikola kubala omuwendo gw'abantu. Era juzi twalaba baafulumya census results, naye ng'era abantu baazikubamu ebituli. Ate nga census results ezo ziba nkulu nnyo okuyambako electoral commission okumanya butya bwegenda okukola ki? Okukola demarcation.
Kakati ekiralo omutendero gw'okusatu gwe njagala okwogerako gugamba fair, creative and transparent electoral management. Kati bwe tulaba engeri ebyokulonda mu Uganda engeri gye bimanagingiddwamu nti era mulimu kye twaliyise gaps oba emiwaatwa egyali etaaza okutereezebwa. Bw'otunuulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kumanaginga ebyokulonda ekya Electoral Commission kirina challenges nga kyo ekitongole. Challenges ezimu Electoral Commission zeefeesinga zeetaaga ate tuddeyo mu ssemateeka tukyuseemu oba tubeeko ebintu bye tukola okugezaako ekitongole kino kifuula ekitongole ekyetengeredde kikola emirimu gyakyo nga tewali kibiina kya bufuzi oba nga tewali muntu akoze eki agezaako okukinfuluwensinga. Kakati bw'otunulira reforms ezibadde nga proposed kubanga buli kisanja wabaddewo reforms ezibadde zireetebwa abantu ab'enjawulo. Ebibiina by'obufuzi oba political parties bibadde bireeta reforms. Ebibiina by'obwannakyewa nabyo bibadde biproposinga reforms. Then waliwo reforms ezibadde ziva mu parliament mwennyini. Then waliwo reforms ezimu ezibadde ziva mu nsalawo ya kooti. Yes, nti buli luvannyuma lwa kulonda tubadde tubeerayo n'abantu abagenda mu kooti nga bawakanya akalulu oba ebivudde mu kulonda, era kooti nekolayo ensalawo era nekola ne recommendations olw'okutereezaamu. Ng'era ebimu ku byo ku ebyo ebyavudde mu kooti mukyala Nannungi byayogeddeko nti kooti yasalawo negamba nti bannayuganda abali ebweru awamu n'abo abali mu kkomera baweebwa omukisa okukola ki okubanga basobola okwenyigira mu kulonda. Naye ebintu ebyo tetunnabirabako, tebinnabakolebwako era tetusuubira nti mu kalulu kano akaddako nti ekyo kinaasoboka kuba mabegako awo nawulidde nga commissioner omu Electoral Commission ng'ayogera ku ekyo ng'alaga kiyinza obutasoboka kubanga tebalina nkola emala okusobola okukikolako naddala kwabo abantu abali mu makomera. Kakati bwe ngenda ku mutendero omulala bagamba mbu the right to vote is not impeded and it is meaningfully exercised by eligible voters. Nga bwe tugambye nti buli munnayuganda awezezza emyaka 18 n'okudda waggulu oba mwavu oba mugagga oba ali mu kyalo oba mu kibuga oba aliko obulemu aba alina okwenyigira mu kulonda yeyo standard endala eriwo. Naye bwe tutunuulira ebigenda mu maaso nti waliwo groups ezimu ezinyigirizibwa. Mukyala Tebitta kankupozingemu katono nnyo nzijukize abatulaba nti program Ebigambo Tebitta osobola okweyunga ku mboozi gye tuliko ng'ogenda ku mitimbagano gyaffe egya social media, noonya Facebook, TikTok, Instagram, genda simanyi Twitter gye bayita X kati owandiikemu NTV Uganda onoonye program eno osobola ogiraba live oba okozese akadaalo ba hashtag Ebigambo Tebitta otubuulire endowooza yo gwe ennongoosereza mu byokulonda ogimanyi ye oba ogimanyi yeetaagisa na biki ggwe biwandira suubidde okulaba nti bikolebwa. Mukyala Tebitta nkomyewo eri gy'oli. Kakati nga we mbadde njogera nti omutendero omulala gugamba nti buli muntu agwanidde okuba ng'asobola okwenyigira mu kulonda nti bateekawo embeera esobola okusobozesa omuntu oyo. Naye tulinamu obuzibu nti twesanga nti waliwo abantu abamu ng'abantu abaliko obulemu ku mubiri bafuna obuzibu okwenyigira mu kulonda. Weewaawo waliwo ebintu ebimu abantu bano abamu beetaaga balina engeri gye bakomyunikeetingamu ate bw'olaba information yonna ekwata ku byokulonda teteekeddwa mu nkola esobola obbasobozesa okubimanya. Yes, kati juzi twagala okwebaza Electoral Commission nti ku luno tubadde tulwanirira nnyo eddembe ly'abantu abaliko obulemu ku mubiri okusobola okwenyigira mu byokulonda. Ng'era juzi waliwo kye baakola, baliwo exercise gye baakola yatwala ennaku 10 bagenda mu byalo nga banoonya abantu abaliko obulemu ku mubiri nga baagala bategeera abantu abaliko obulemu ku mubiri ku kyalo kino baliko bameka, yo obulemu bwe balina bwefaanaganyiriza butya. Ekyo kisobola obbayambako okulaba engeri gye basobola obbateekateekera okwenyigira mu kulonda.
zonze ndaba ennaku 10 zaali ntono ate n'ekirala ba stakeholders oba abantu abaali ebuziddwako oba abaali yambyeko electoral commission tebaaba involvinga n'ebitongole ebikolagana n'abantu abaliko obulemu ku mubiri. Kakati ekirala kyenjagala okwogerako kigamba omutendera omulala gugamba voter registration should be diligently carried out. Bwe tulaba voter registration oba okuwandiisa abalonzi is a electoral commission yeyina okuwandiika abalonzi naye engeri gye twafuna ekitongole ekya NIRA oba ekiregistering abantu okufuna endangamuntu nti kyayambako kubanga kigwanira nti buli muntu atuuse ku myaka 18 bamuwandika abeere ku voters register. Naye kati obuzibu obuliwo nti ekitongole kya NIRA ekibadde ekiyambako okuregisteringa bannayuganda nga information oyo ba data wa NIRA Electoral Commission ejja mweyambisa okuteekawo voters register is nakyo kibadde tekirina ssente bulungi. Era emabegakaawo mujjukira kyalangirira nti bagenda kukola mass registration, mass renewal naye ne balinda ssente nga ssente tezirabika. Kati juzi olwa pressure gye baaliko kubanga Electoral Commission mu January nga 3 erina okutandika okutimba enkalala z'abalonzi. Kakati olwa pressure gye babaddeko ne basalawo batandika okugenda ku byalo okukola ki okuregisteringa naddala abo abaana abagenda okuweza emyaka 18 omwaka ogujja. Kakati bagezezzaako kikola naye era still abaana bangi. Nze ekitongole kyange kibadde kikola n'ennira ku nsonga eyo nga tuwagala okukubiriza abaana bano abagenda oweza emyaka 18 kubanga basobola okubaregisteringa. Naye tugenza okulaba nga NIRA eringanga eraganga eringa emaliriza okugenda mu community naye nga ate tulaba abaana bangi naddala abo ababadde bali mu masomero. Kakati n'olw'ensonga eyo voter registration naye ekyalimuko ku buzibu okulonda okwaggwa. Twalaba nti abantu abalondoola ebyokulonda balaga nti abaana baali bawezezza emyaka 18 nga miliyoni 1 n'omusobo balekebwa emabega ate nga baali etabye muki mu kulonda kuba tebakola ki basalawo obutalonda oba balekerwa bulekebwa tebaregisteringibwa kubanga Electoral Commission eyine komo werina okufulumiza voters register processes endala zisobola okukola ki okugenda maaso oba okutambula kubanga bayina registers ojiwa political parties n'abantu ab'enjawulo. Kati eyina weekoma kati we yagenda okukoma ng'abaana bangi abaali tebannabakola ki kuregisteringibwa ate baali bawezezza emyaka 18 egy'okulonda. Mukyala Kiiza, njagala ntambule n'emboozi eno ngende wa Captain Edward Francis Babu omukulu ennongoosereza abakyala bwagyogeddeko mu viewpoint yaabwe kwogirowoozaako kitugyetaaga twetaaga ennongoosereza oba buli kimu kiri mulaala abali ku lutimba batulaba weewaawo naawe sewe bali okutuyita mu gundi muno nammwe mwebale naye nze olaba nawoze dda sente zaffe muzibba bubbi waloze babbye biliyoni ne biliyoni omwami yakozesa kompyuta zonna n'azitwala bagambye omwami yabadde eri Smile Thailand bonna bali wano batubuzaabuza abo ababbi gye bali oba bali mu gavumenti oba bali luddawa bannange ensi ekootakoota tuli bubi n'otwala sente zaffe zonna aye ne mudda ne mwererejja nga muli mu mawulire nze ndi munyiivu nnyo aye naweddemu amaanyi okunoonyereza kugenda mu maaso baani abanoonyereza we bayinza okuba nga bakikoze katugende mu maaso olyose ekyekisinga okunnuma nze ebisigaddewo byammwe ebyokwererejja naye kino kyannumye nnyo kubanga banka nga Uganda eyina abasajja abasoma kompyuta eyina aba cyber experts aba security eyina sente zesasula okimanyi tesasula sente okutangiza abantu bali kubba sente ezo kakati bamusala bafuna gwaki anti okunoonyereza kugenda mu maaso baani abanoonyereza tugende mu maaso neyanze banne mu nsonyiwe ekyo kyammazeemu amaanyi Captain munyiivu batusaze ensawo nga tutunula Captain oli munyiivu naye bano abasala ensawo kati bagiddeko enkofiira ennongoosereza mu byokulonda mukama wange
twagenda ne tukoppa enkola z'abazungu era bwe tuba twogera abasinga obungi bayogerera mu luzungu ebintu byeboogera omuntu waffe owa bulijjo munnauganda abitegeera. Mu constitution eno twateekamu akatundu akaga nti abantu baffe mubayigirize okukozesa ebintu bino byemwogera biri mu butamanya, ate aboogera bonna bonna bakyekwekamu waliwo buli muntu wayagala okuyitira ng'atubuzaabuza. Mukama wange kanze kati ngende butereevu, kino kye twakoppa si kyaffe, tekiva mu buwangwa bwaffe, twakikoppa mu bazungu. Ekyokulonda abazungu balina sisitimu yaabwe gye bakozesa, bagiyita majoritarianism. Majoritarianism ye minzaani epima bw'oba ng'olina abantu babiri nga benkanankana, bwe tuba tubakubako akalulu waliwo asinga. Eyo sisitimu ne tugikoppa ne tugireeta, ne tubeera basajja bategeevu, ne mu constitution ne tugiteekamu nga twogera luzungu. Nno ffenna aboogera luzungu twasomera London, Harvard, Makerere University, tuli balooya bano abakozesa oluzungu. Walooya omu gwe nayawulidde ng'awandiika ni olwo Olungereza lwayogera yalusomerawo. Kaakati nno nga tugenzi tuvudde ku ekyo, tugende ku kino ky'ombuuzizza. Baakola constitution, etteeka baalikola ery'okulonda, kubanga gavumenti gye twakoppa yo yakulonda, si yaffe eri abazungu gye baasangawo n'ey'obwakabaka. Obwakabaka balina engeri gye babulondamu, naye era tebakubuzaabuzanga, baanoonyanga abakulembeze ng'abantu abangi we basonga omukulembeze wakola ki? Waava. Ekyo nga kimaze okuggwa, twalemwa okukireeta ne tukisomesa abantu bakikwate. Era bino ebisinga ebyonoona ojja kulaba nga abasinga ng'olese bano abeekwekamu, bano abasinga okukola ensobi, abasinga tebategeera kye tukola. Kaakati ne tyoka tuddayo nga muga nti okulonda kubi nnyo. Abamemba ba Paalamenti bali 350 mu basatu abalondebwa obutereevu abava mu constituency, abakyala bali 146 abava mu district. Kakati n'olyoka obuuza ti ku namba 350 mu bisatu constituency mmeka ezaafuna emitawaana? Bwe tugaa nti ziri 350 mu bisatu, zaali constituency 5, zaali constituency 10 ezaafunamu ebizibu, kubanga singa zonna zaayonooneka tetwandibadde na Paalamenti. Ekitegeeza nti waliwo constituency zaakola obulungi. Kakati ezaakola obulungi nga temuzoogerako, nga temumanyi okukyusakyusa amateeka si kibi, naye nga etteeka eryo bwe tuba tulikyusa tutera okuba nga tuli bakakafu nnyo, nga tulina n'ennamba eziraga nti ekintu kino buli constituency ku 353 ezaalonda nti constituency 150 zaafuna ekizibu ekyo. Kati ziri mmeka zaafuna ebizibu? Teryatubuulira. Buli muntu ali wano ali mu propaganda we. Nga tuvuddeko ekyo abakyala bali 146 bameka abaafuna ebizibu ku district gye balondera. Ekyo nakyo tulina otubuulirwa. Kati bano abasigadde bonna balonda mu Electoral Commission, balonda mu Electoral College. Ekyo abantu batuula ababafaanana ne balondamu omuntu. Electoral College nayo nja gituukako kubanga naye erina ebizibu byayo. Bwe tuvaawo president bw'alonda ba ministers bamukkiriza okuleeta bye bayita ba ex officials bali 28. Alonda ba ministers be awo nga bayagala ekirindi kyaleeta n'ayongeramu 28 n'agateeka mu Paalamenti. Abatali bammemba baki? Ba Paalamenti. Kali mukama wange, bwe tuvudde mu elections ziri ezaggwa, abantu baayogera ebigambo bingi nnyo, ne bateekawo gye bayita Ssempebwa Commission lawyer. Ne batuula ne bagenda nga banoonya abantu be boogedde, ne balyoka bawaayo endowooza yaabwe ne bagiwa gavumenti. Yawulidde so? Yeemu. Waliwo abantu abalinaku ezo nabo baagenda ne bakola ekintu kumpi kyekimu ne bawaayo ki? Endowooza yaabwe.
abantu abamu mu member of parliament bagenda boogera nabo ne bawaayo endowooza zaabwe bye balowooza nti byonoonese. Kakati ekibuuzo kiri nti ne bwe tunaakyusa etteeka eryo kiri kye baagala tukyuse kuba mbiwulidde bingi bye boogera wano ekinaakyusa ennonda oba tugenda kukola kutuusa mukolo kusanyusa bantu ekyo nakyo tulina okukyebuuza. Babagambye dda muyisaawo byammwe mukyala nanongiwe nedda ssebo abayisa etteeka lino baba no member wa parliament sinze bogamba nti mwe bebaani ate mulekeraawo okwogera ebintu mu ngero nga mugezaako kunoonya byabufuzi babawaane. Parliament yeyisa amateeka teri muntu kinnoomu aleeta nnongoosereza weewaawo. So etteeka lya nsi liyinza okuba nga si ddungi naye nga lyaki lya nsi yonna. Ate bwe tuba abantu baffe kuba tugambye twetaaga civic education tubabuulire amazima. Akawaayiro namba 18 chapter 18 eyo constitution egamba okukyusa constitution. Parliament erina obuyinza okukyusa obuwaayiro obumu obwa constitution. Waliwo obulala bukyusibwa ne gundi abantu bonna nga balonze. Waliwo akalala kakyusibwa districts nga zezironze biri ebintu ebyo bisatu era byonna bigenda mu parliament yegenda nekubako ki stamp. So boga nti mmwe ekyo nakyo kya bulimba kubanga oba otegeeza abamemba wa parliament n'abakulu ba gavumenti abali mu parliament. So bwe tuba twogera nze mbadde nsaba yes waliwo ebintu ebitali birungi amateeka bwe gayisaawo emyaka musangamu ebintu ebirabika nga ebimyaka tebikyasobola kukola mu mulembe guno. Naye ebyo bwe biba mubyogere nga mugenda bulungi kubanga buli lwoyogera ekigambo agenda okikyusa asobola okugaana okukikyusa. Era kankulage ekyaliwo ennaku ezo wali bali ku byemmwanyi wano omwami omu nabagenda ne batuula eyo ne bagamba nti banekaye tubakkiriza emyaka 3 bwe baavaayo ng'emyaka 3 bamaze ojjikiriza ne badde n'obwere ne batandika okukikozesa okukola kampeyini oyo n'agamba nti nkijjeewo ate nga nze nali nsaba Katonda bakikkiriza emyaka 3 mu myaka 3 tulabe nga UCDA tugiteekamu amaanyi eddemu amaanyi naye kati bakijjawo ekyo twakifiirwa. Oluusi tugenda ensibambi mu Luganda eyiwaki nsibambi kole tumanyi olugero sirumanyi omusajja w'enkimaasi jjajja wa Kabaka watugambye dda nti twesiba ku luzungu ne twogera oluzungu ndowooza Katonda. Akati bw'osiba ekintu obubi oluusi okyonoona ate bw'oba yogera mazima. Sigaanyi waliwo okubba akalulu mu Uganda wano naye ate okubba akalulu tekuli ludda lumu. Bannabyabufuzi bonna abali mu byobufuzi balina obuzannyo bwe bakola. Ate kankubuulire ezo mpisa zaffe mbi si muntu ono oba oli waliwo ababubba. Mubadde mugamba wano abateekamu obubonero bamala okulonda gye babubalira ne babukyusiza eyo. Bamala okulonda ne batuula ennaku 3 ng'obuba obubuze ne bajja balangirira eyali namba 3. Ebyo byonna tubiwuliddeko wano mu Uganda. Ekyo okola tteeka lifaanana litya? Empisa zaffe ze tulina okukyusa n'abalonzi ne tubateekamu omutima guli ogw'okubayinnyonnyola nti akalulu kammwe si kaakutunda si kaakugula si kaakuleka muntu nabba ng'olaba. Kati ye civic education si voters education kubanga ano kye bakola tuba tugenda okulwana ne batulimba oba okuba akalulu otiikinga wano eyo bagiyita voters education. Civic education yandibadde eriwo kumpi emyaka gye tugenda nga tutambula nga tusomesa ng'etandikira ddala ku mwana omuto ne mu ssomero. Akati ng'ekimaze okuggwa mukama wange yes bwaba nga waliwo amateeka agaayonoonebwa gagende mu parliament abakulu bano bagafune nga galeeteddwa minisita akwatibwa si kulondamu wali kyengenda nga mpulya baagala kulondamu butundutundu ebirala babireke. Twagala constitutional review yonna ne electoral review yonna. Ate singa nno nze mbadde njogera ng'omuntu ayagala ennyo Uganda nandiga ne parliament eno yandibaye teteesa ku mateeka ago.
ani yanditeesezza ku mateeka palamenti eriko oludda njagala tulonda abantu abatalina ludda bagende batuteeseze ku mateeka ago nga tebeekubidde kubanga ne mu palamenti eyo waliwo bingenda nga mpulira ntandisa obutawulira bulungi naye mpulira oluusi nga kasita omubaka yatuuse agenda tunnyonnyola ng'amatu gakola bwe gati naye nga nti owange ajja tunnyonnyola ajja bitubuulira kakati mukama wange kyenjagala okumaliriza nakyo ekirala of course waliwo abantu mu gavumenti ne wabweru wa gavumenti abandyagadde amateeka bagakole nga bwe bagaagala nedda ssebo amateeka olikola ng'omaze okwebuuza obulungi walina ayamba abantu bamu oba tebibayambe ate n'abantu baffe n'obasomesa nti temumala gakkiriza ebintu okujja nga kigenda kukuyamba kati nganze mweno review bwe bagireesi yonna njagala palamenti bagikendeeze ebiri n'abantu 15 njagala abakyala baveemu njagala UPDF eveemu njagala youth baveemu njagala PWD baveemu njagala bawakazi baveemu older people baveemu ex officials baveemu baminisa babeere wabweru eyo endowooza yange tuli fenna eyo palamenti kati tugikyusa oyinza okuŋŋa nti kale 15 bibiri awo atuuka naage tusobola okutuula wansi ne tubiteesa naye nga tebasukka bibiri ekyo nga kimaze okuggwa mukama wange ogisalidde ddala wakati si wakati wansi wa wakati bali 557 nze mbaze miliyoni 46 gabizaamu abantu 25 abalonda memba wa palamenti omu omukyala ayagala okwesimbawo wa ddembe omuntu yenna ayagala okwesimbawo wa ddembe ezo organizations eziriwo ez'abavubuka ez'abalema ez'abakyala baddembe okuwaayo ebirowoozo byabwe eri palamenti naye nga tebali mu palamenti ekyo nga kimaze okuggwa njagala gundi ebisanja bijjewo lwaki luli bwe twali tubikola tewali muntu yatuwa nsonga ematiza tewali muntu yatuwa nsonga lwaki tubeera n'emyaka 5 lwaki tubeera n'emyaka 4 emyaka 7 buli nsi zirina lwaki ensonga eri kuki mu myaka 5 gavumenti ebyesobola okukola ebintu ne bituuka eri abantu empya oba egenda kujja etandika okuyiga okumala emyaka 3 ekole emyaka 2 egisembayo emyaka 5 gimala ekyo nakyo twandibadde tukyogeraku ng'abantu abakulu ekyokubiri ebisanja ebibiri byoli omukulembeze oba bya gavumenti yonna kakati abantu wano zikyenda bali kubakulembeze oyo amazeeko emyaka mukadde biki fine naye ebyo boba busosoze njagala ompe ensonga lwaki tubeera n'ebisanja ebyo bibiri lwaki omuntu naye kati kyemaze okulaba ebisanja ebibiri mbiraba ntandise okubiraba lwaki biri bibiri nti omuntu bw'omuwa obuyinza obungi ennyo bw'ayisa ku myaka ebisanja ebibiri atandika okulowooza nti si muntu wa bulijjo aba ali kumpi kutuuka kumpi ne Katonda so erabira gyava ebisanja ebibiri mbiraba olw'okuba kati ndabye lwaki omuntu ebisanja ebibiri ate okuba nga agenze ne tufunayo omuntu omupya ate ensonga njagala buli kyetukola tube nga tulina ensonga so two times nedda lwaki tuwe ensonga lwaki emyaka 5 tuwe ensonga lwaki oyagala okuteeka emyaka gy'abantu mu constitution alina kubeera nsamu eto lwaki biology bukadde kunoonya mirimu kubanga naawe ayogera oyinza okuba nga onoonya mulimu kiki kyetwagala kubanga nali ntunuulira ensi gye bayita Malaysia balonda omwami yaliko prime minister emabega eyo yaliko ebisanja ebiwera ne bafuna ebintu byayonooneka ne bamulonda nga alina emyaka 94 n'amalako ttaamu eki ye mwenyini yagamba bamusaba abalongooseze baddemu buto kuba byali byonoonese oyo naye ali awo
mu nsi ezimu ndabyeyo abakulu abakubagana empawa ono mukulu naye akuba empawa naye mukulu noli akuba empawa naye mukulu abo nabo gye bali wali bano abaga nti fe abato naffe abakulu ebyo byonna byakyana kito munansi yenna munnauganda yenna oba muvubuka oba wali wakati awo oba muntu mukulu bw'abanga akyasobola okutukulembera ng'abantu balowooza nti asobola otutwala mu kkuba ettuufu waddembe okwesimba kubanga constitution teboola terina kuboola ate tetulina kukolera amateeka ku bantu bamenye mateeka nti yamenya amateeka kakati gwe tunaddako tetujja mukkiriza amenya mateeka bagamenya ogakola ne bagamenya ate n'ekirala mukama wange nga mmaliriza tosobola kukola constitution n'oteekamu amateeka gonna amala gasigala mu buwangwa ne mu buntu bulamu ne mu ddembe ly'obwebange waliwo bye tusobola kuteeka muki mu constitution byonna oba mu mateeka g'oba okoze webale nnyo kati nga mmaliriza so mbalijja okwebaza nti yes electoral reform is okay kirungi babireete mu parliament naye tebalondamu bulonzi baleete byonna ebya kooti byayogera ebya mwami Sempeebwa waliwo n'obujjankakiiko ennaku akage nabo babireete byonna twongere namu kakati buli muntu abenga amatidde nti ddala enkyukakyuka weeri waliwo n'okwogera abantu baddembe ne bateekamu n'ebirala kubana badde mpulira waliwo aleeta bino nsimanyi bajjeko ono tuleete byonna ate tubiwe minisita abyanjule bye tuba tetukkiriza tubijjemu bye tuba tukkiriza tubikkirize omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka tusanze okulaba sebo nange ndi musanyufu nnyo era ku mayengo ga NTV amakyagale walikum salaam tulaba kato abatulaba mwenna basebo ne banyabo balamusizzaako nnyo amakyagale era mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate nsasira nnyo mwenna abafunye ebizibu naddala abantu bange ba Mukono North balamusizzaako ak'ensusso n'abafiiriddwa abantu baffe mwenna abaganda bange ab'e Kasenge mbasasira nnyo okufiirwa omukadde waffe omusobozi omututumufu gwe tugenda okuziika e Kapeke ku ssaawa 8 akawungeezi ka leero mbaagaliza okulaba okulungi ndi musanyufu nate okubeera nga ndi mu studio ne mukadde wange ono ne bannyinaze maze ebbanga nga mboberera nnyo mukadde wange ono Captain Edward Francis Babu Honorable wemanzi tukira bambe abakola ssemateeka obanga teyalimu waliwo omusajja gwe bavuganya ennyo naye obubi ennyo wano atuli bwana buto mugenzi kati ngeriyo but at the end of the day basebo ne banyaba abatulaba abalungi lwaki ebyafaayo birina okugobererwa oba lwaki abantu basoma ebyafaayo kwe kulaba nti ensobi ezyabeerawo okutezidda era abasomako ku byafaayo naddala ebya Europe mu French Revolution emu ku bibuuzo ebyali ebingi nga babuuza nti abakabaka abo ababeeranga e Bufalansa baayiga ki mu nkyukakyuka ey'omuggundu oba teri kye baayigamu. The question was that maybe they learnt nothing and forgot nothing. Balwana okulaba nga enkyukakyuka ey'omuggundu ejja mu ggwanga erya Bufalansa naye gye byasembera nga bazze mu bintu byebimu era ebintu ebyo tujja ne tubyaplayinga ne wano ewaffe okuviira ddala mu lutalo olw'ekinaana oba we lwava yali emmanduso yaabyo nti kaali kalulu n'ebitagenda bulungi mu byonna mu kalulu ako ak'ekinaana nti kyandibadde nga tubala nti emyaka 45 bukyanga olutalo oluwakankulwa Mwami Museveni ne bakadde baffe bano abamuwagira ebintu bingi ebikwatagana ne mu kalulu byandibadde tebikyaddamu kubeerawo era nga byesittaza naddala omuntu eyasinga okwankula olutalo nga yeekwasa nti akalulu kabbibwa nti amateeka gajolongebwa ne balangirira abantu abataali batuufu kati bw'otutuuka nga n'essaawa eno oluvannyuma lw'emyaka 45 nga tukyayogera ku nsonga zezimu akalulu akalungi akatambulira tukategeke tutya it remains a question mu myaka 45 n'oluvannyuma lw'okutegeka akalulu kano tugenda mu 7 mu 9 mu 6
Akabwayi yateekateeka mu 21 Azizi Kasujja 26 n'ateekateeka 2011 Kigundu 2016 n'ateekateeka 2021 omulamuzi Byabakama era 2026 bagenda kuteekateeka. Basebo ne banya buli yegendereza obululu obwo era buli obadde nga bubeerawo nga amateeka gaddayo ne gabeera reviewed. Court ne zikola pronouncements ezimu ziri most outstanding because court ebbanga lyonna buli zibadde nga ziteekateeka zitwalibwa mu court, emisango gitwalibwa mu court. Court zikkaanya nti obululu bwabbibwa naye wasigalawo ensonga eri nti naye okubbibwa kuno kwabadde tekusobola kutaataaganya bivudde mu kalulu. Newabeerawo question buli kaseera nti akalulu kakwatibwamu naye ebyavuddemu bisigale nga byebyo naye nga question ebaddewo ebbanga lyonna. Era Mwami Museveni mu 96 abalamuzi kaabula kateba mwatulire nti ssebo naye olw'okuba amajenjeeke gano gagenda ayita mu Mwami Babu ono kyemwebaza kumaze ebbanga nga mugoberera naye ennaku zino Mwami Babu ono si Babu oli is more proactive, more straight. Naye era waliwo akasigalamu kakati waliwo wano kyayogedde badde manyi ogenda kumuddamu omugambe. Ekyo kitegeeza nti obuyinza bwonna bwawambibwa mu bitongole byonna nti kakati omusajja yakeera ku makya n'agamba emmwanyi kati tugenda giwa emyaka 3 n'akeera ku makya olw'okuba yawamba obuyinza nti kakati n'emyaka 3 ngiganye omuntu omu. Ekyo kikkaatiza omwami Captain Honorable Francis Babu w'enyaremu era alumwa nnyo kubigenda mwe naye lwakuba obugira ensonga n'agirekaawo n'agirekera abalabi oba abatuwuliriza mwesotinge naye se obuliwoyo kumuwulira nga kimuluma n'ayogera ku kyokuwamba emmwanyi nti omuntu omu n'asalawo kikuzeeyo ku kiri nti obuyinza mu ggwanga muno mu bitongole ebyenjawulo ne mu akakiiko k'ebyokulwa ku nsonga gye tulimu kati bwawambibwa ne mu paalamenti gye tutuula sebo si eri paalamenti gye mwatuulangamu. Ayogedde wano n'ensonga gy'atandiseeko nayo era nayo sebo mbadde manyi ogenda kimubuuza kubanga manyi oli musajja mukalabakala mukubuuza mutya bw'ayogedde ku nsonga ya banka nti ssente zabbibwa. Lwaki togamba mukama wo myaka kati gigenda mu 3 tewali gavana wa Bank of Uganda omubaka Abdallah Kiwanuka leka kunteeka mu bigambo nti ntya Captain Francis Babu programu eno ewa ebbeetu buli omu n'ayogera endowooza ye naye ng'essaawa zino njagala ntegeeza abatulaba nti tugendagendako mu kuwummulamu katono nnyo tujja kukomawo nga nkujjukiza nti neero wosobola okwegatta ku mboozi yaffe ng'ogenda ku mitimbagano gyaffe egya social media. Genda ku YouTube, genda ku Facebook, Twitter gye bayita X kati, Instagram, TikTok, byonna owandiikemu NTV Uganda okozese akadaala oba hashtag Ebigambo Tebitta otubuulire gwe ennongoserezo ogimanyi ogirowoozaako kyoba ogimanyi na biki byewandisuubidde nti bikolebwa okkiriziganya n'abakulu abali mu studio beboogera oba nedda tubuulire n'ennamba ejja kuba ku screen yo osobola okusindika ku WhatsApp otubuulire ki kyewandiyagadde okwogera ku programu eno. Katugende mu kuwummula tukomawo tovaawo. Weewaawo Ebigambo Tebitta njagala okwaniriza era okubeera nti okomyewo wano ku programu yaffe Ebigambo Tebitta gwatulaba weebale. Ensonga gye tuliko biki ebirina okukolebwa okufuna enfuga n'okulonda egoberera amateeka nga tulaba ennongoosereza mu by'okulonda naddala amateeka agafuga process eyo mu bujjuvu bwayo. Njagala okujjukiza ku bagenyi baffe bennina mu studio nga nina Alice Nanungi munnabyabufuzi, Teopista Kiza alondoola byabufuzi, Captain Edward Francis Babu naye alondoola byabufuzi ne Abdallah Kiwanuka mubaka wa Mukono North. Njagala okujjukiza nti bye twogerako wano twogera ku nsonga ezitambuza eggwanga maaso era eziyamba ggwe ali ewaka tulaba oba n'abaana ba abalijja mu maaso nga ggwe ozaayi. Omubaka twagenze omukuumulamu nga tuli naawe
nompayiriza nowayiriza ne captain njagala omwetondere nga tuli ku mpewo ekyo nakyo tukijjewo. Okusookera ddala njagala wemba nkuwayiriza ne captain netonda mu butongole nga TV endaba. Okusookera ddala njagala mmenyewo ekigambo kimu okusinziira ku advice mwami Babuja ngambe nga tugenze mu luwummula wemba nga ndifaalinga ku ye nga ye ekigambo kye siddangamu okuyisa mu mumwa gwange nti mwami Museveni mukama we sebe ekyo nkyetonda mbadde sikimanyi fe tubeera mu kibiina kyaffe ndowooza bye namanyiira mbeera manyi nti president w'ekibiina kyange abeera mukama wange mu mbeera eyo. Omubaka webale nnyo webale ddala kwetonda. Ekigambo ekyo nkijjeewo ekyokugamba nti mukakkanyiza n'empita mwami Museveni mukama we mu mbeera eyo sebo sijja kiddamu era sebo nkwetonda nsaba okkirize okwetonda kwange okwo mutima mulungi. Weewaawo ekyo nno kyamaanyi kubanga abantu abasinga kibakaluubirizibwa okukola naye kirungi nnyo. No ngamba okwetonda kintu kirungi nnyo nga tudda ku nsonga ey'olunaku ennongoosereza mu mateeka oba mu kulonda bw'olowooza biki ebyo ebyenkizo ennyo ebyandibadde biteekerwako essira ng'atuuka ku nsonga eyo biki ebyandibadde biteekebwako essira tugenza mu kulonda kwa mirundi 7 tugenda mu kwa mirundi 7 ng'ebintu byonna bigezebwako okukyusibwa tubana ndowooza kaba bwe tukyusa wano binaatire bwe tukyusa wano but we have been having in the last 7 elections one constant factor bwe ngamba nti awantu awatakyuka wali wamu timbululwa obwo bonna alonda Electoral Commission asigala nga y'omu ate naye yennyini ne yeenyigira mu kalulu ako. Sirowooza nti abateekateeka ssemateeka they envisaged such a scenario nti wajja kubeerangawo president omu ekiseera ne kituuka nga ne bwe babeera balamuzi okuva ku ddaala erisooka mpaka ku Supreme Court nga y'omu y'abalonda nti ekiseera kijja kubeerawo nga bajeneraali bonna mu ggwanga omuntu omu ajja babeerangako nesse n'ebitongole ebyenjawulo nti kijja kutuuka ekiseera ng'omuntu omu nkugambye constant factor. Lwaki constant factor babeera ba commander in chief abenjawulo commander in chief ba CDF commander of defense forces abenjawulo babaddewo ne bagenda ba vice presidents abenjawulo babaddewo ne bagenda ba prime ministers abenjawulo babaddewo ne bagenda ba IGP abenjawulo babaddewo ne bagenda and all these people benjogerako basewo ne banyabo they matter in an election because you need institutions to stand. Naye omuntu wabanga yalonda abantu abo weekanga ng'emirundi mingi bamusinza era akalulu emirundi mingi tekashiftinga towards omuntu oyo abeera yabalonda ekyokulabirako era nga bwe twogera ku by'okukalulu nga twetaaga akalulu akayonjo pulezidenti w'eggwanga n'avaayo n'akola pronouncement nti abo banzi bakalulu over 1 million naye ate muntu y'omu n'agenda mu maaso kubanga bw'oba obba akalulu mu mbeera y'emu tekoko wakwatagana n'ekibiina ekyaliwo n'ekitongole kyali kikwasa akalulu Electoral Commission mu mbeera eyo ye byabakama ate eyabba akalulu n'aba NUP n'omuzza bujja contract ye kubanga wandibadde ogoba mugobe kubanga waliriddawa byabakama yeebakira ku mulimu ne bamubbako akalulu kaŋŋambe nti bituufu n'atakoma n'okwo n'alemwa n'okuvunaana ababba akalulu ka mwami Museveni tuddeyo mu byekinaana. Lwaki nina obbalengeza bassebo ne bannyabe ensonga eno ey'akalulu nkulu yaleetera abantu abasukka emitwalo 50 okufa nga babatta nammundu wakati w'olutalo lwa mwami Museveni n'Obote era twandibadde tulowooza twakiyigirako naye oluvannyuma lw'emyaka 45 did we learn anything? Twafunamu ekyokuyiga mu mbeera eyo nti akalulu bannange tulina okukakwata with a lot of care. Ekyokubiri of course ebizibu bya Electoral Commission bingi era nga biri mu bitongole ebirala bwe tugamba kuwambibwa kwa
institutions mwami Museveni okubeera nga abiziza mu nkwawa. Electoral Commission nayo yemu ku ebyo, ne KCCA ne Parliament n'ekitongole ekiramuzi ne poliisi yennyini n'amagye mu kalulu akakaggwa. Ensonga egyo nandi badde ndowooza nsembyayo kye tulowooza nti nno kiri agent okubeera nga bye bimu ku bikolebwa. Twetaaga the way how Electoral Commission is constituted. Should it be a one man's show? Nga muntu omu yakeera ku makya n'aloota nti kanono oba twetaaga kuba stakeholders abalala ku Electoral Commission bweba eteeketeekebwa, so twetaaga etteeka literere mu mbeera eyo. Ensonga ey'okubiri mu kaseera ak'akalulu, bino bye biri agent nga tugenda mu kalulu. Lwaki akalulu kenjogerako nga nkuba ttooki mu kalulu akaggwa nti abantu tugenda mu kalulu nga tulinga abagenze mu lutalo, abantu ne bajjayo zimmamba, abantu ne bajjayo emmundu ne batta bannaabwe. Ebyali ekyotero eyo ne mukadde waffe muganda wange Haruna Kasolo mwabiwulira. Ewange emukono n'essaawa eno nkyanoonya yali kiyamani wange ow'eggombolola bamuyita Kanata Muhammad ne Sempijja Yuda bamuwamba mu kaseera ak'akalulu. Era mwami Museveni amannya gano yagoogerako nti babamu ku baawambibwa, unfortunately abalala baateebwa, abo ababiri tebaddanga. Tugenda mu kalulu naye nga Sempijja Yuda ne Kanata Muhammad tebaddanga. Kati bw'obanga tugenda mu kalulu amagye gagenda kuddamu bye gaakolanga, oba ye ekiseera ekyakalulu ani agenda okubeera kamanda ow'oku ntikko ow'amagye? Kubanga Electoral Commission egamba nti nze mbayita buyisi kujja kunyambako, naye aba-RDC, ba-ISO, ba-DISO, ba-PISO, ba-VISO n'amagye gennyini ne poliisi, the check center in an election, era ne baka-influencinga ne babba ebokisi ekyampisi ku lunaku lw'okulonda. Amagye aga SFC ebiseera ebyo gaali gakulemberwa mutabani wa mwami Museveni, Muhoozi Kainerugaba, gaalumba ekyampisi ne gabba ebokisi 7 ne gazitwala. Bino byenjogera aba NTV manyi kubanga mwabikavaringa actually played a very big role in the last election as far as okututegeeza biki ebigenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era singa NTV oba teyaliiwo ebintu bingi byandibadde bisigala mu kizikiza. Tugenda mu kalulu mwami Museveni akyayagala era okuggala Facebook kubanga yagiggala kati lugenderezo olw'okuba yali emu exposinga ebigenda okuddirira kuggala TikTok ne TV ne radio zino bazigabanako ku broadcasting. Ojjukira byali ekayunga. Are we going into the 7th election? Nga tugenda mu mbeera eyo kale tusobola okugamba nti kale katugende tuvuganye ku mwami Museveni naye okujjako okugamba nti tugenda kumala akadde ng'ebyo ebintu ebimu tebitereezebbwa. Ebya kooti sibyogeddeeko, pronouncements ezakolebwa mu musango gwa Mama Mbabazi n'abasibe baweebwe mandate because Electoral Commission ekulagira ddala nti terina kyeriko. Abantu abali ebweru baweebwe mandate okubanga baparticipatinga mu election. Electoral Commission sayino bw'ogibuuza mutuuseewa, the first question bajja kugamba tetulina capacity, tetulina ssente. Naye waliwo ekiragiro kya kooti era bayitako ne Attorney General ajja nnyonnyole Supreme Court wootuuse n'okuteeka ebintu ebyo mu nkola. 2016 twagenda mu election ya 2021 tugenda mu kulonda okwokubiri Electoral Commission terina kyekoze mu mbeera eyo. Ndowooza okujjako okugenda mu kalulu ne tugamba ntugenze mu lutalo buli omu kwerwanako survival for the fittest asobola okukuuma akalulu because abatasobola kukuuma kalulu era bagenda kababbako. Tudda mu mbeera eri mwami Museveni ye yarwana eryattisa abantu 50,000 ne bafa ne bayiwa omusaayi. Bafa mu butuufu oba kwali kuyisaawo bibye. Alice Nannungi omukyala, tubireke ebyokuteekawo ennongoosereza mu kulonda nedda oba tufuuwamuka mu kisero tetujja gamba nti tubireke tambule nga bwe tuli. Tetujja gamba nti tubireke naye nga sinagenda butereevu ku kibuuzo. Njagala kwebaza omubaka Mulima Mayuuni olwa submission eyo gy'awadde ate alambuludde bulungi nga munnankyukakyuka engeri gy'alabamu ebintu bino era gye natandise nayo nengamba nti ekizibu kye tulina wano mu Uganda si mateeka era tuyinza kufuluma bweru waggwa mu bantu ba bulijja batamanyi n'obagamba nti bannange ekitutawaanya mu ggwanga muno ekizibu ekinene kye tulina amateeka tetulina.
obeera mukalu nnyo bw'ofuluma mu bantu n'otandika obbaga nti bannange kati mulaba eno embeera gye mulaba gye mulimu abavubi abali ku nnyanja mulaba emiggo gino gibakubwa anti kubanga tetulina tteeka libalungamya n'obagamba n'obaterawo embeera nti amwewandiise mukole bwe muti amaato gamwe gamanyikibwe bwe gamala okumanyikibwa n'olyoka obateekako nti buli afuluma eryate ligenda mu mazzi 2 egitaliiko lisiiti za muntu obeeko bwadde okamanyi kati bwe tukomawo nti tuli mu byakulonda amateeka ge tulina olwedde gamala nze nkugambye nti olwedde kirungi okukonteininga abantu bonna nti n'abasibe baweebwa omukisa balonde si kibi abaana baffe abali mu diaspora bagenda okukola kirungi baweebwa omukisa balonde naye ekibuuzo kiri nti bameka abali wano nga basanga babatiikingidde obululu nga tebalina mwezi okategole meka 2 kati ebyo byonna ebyokugamba nti tutereeza amateeka g'ebyokulonda buli wetusemera nti abantu ekisooka constitution ebeera ya ggwanga semateeka abeera wansi wabannansi alungamya bannansi naye ono owaffe yaggyibwawo semateeka wa muntu ali mu nkwawa za muntu bwagira n'agamba nti kati twagala ku upliftinga zino term limits katukole ki tutunulemu ekisanja ne bakigula ne weebuuza nti bw'oba okolowa ku lw'abannansi lwaki ababaka bano obagulirira okitegeera lwaki abantu weetaaga kubawa kasente okukyusa okukola ennongoosereza mu mateeka bwe kibanga ekintu ekyo kikola ku lwa bulungi bwansi okitegeera nti omuntu najja n'atuuka n'akwata semateeka w'eggwanga kyetulimu abantu oyagala ogaane kyekituufu semateeka ono omulaba waffenna buli omu amuvunaanyizibwako buli omuwuwo kyekitabo ekitulungamya buli muntu kyateekwa okukuuma butiribiri okwegendereza naye omuntu n'amukwata n'amuzinga bwati n'amukuba mu nkwawa ne butuuka nti njagala kino kikyusibwe kubanga tugenda mu kalulu kakati kana akawaayiro gwe nga buli woobala embeera nga akawaayiro tekakufevalinga nogamba nti katukakwateko ngera bwewalaba kana akatabo ka animal farms nti abawansolo bwe bakolanga nti buli kaseera bwe babanga nga bagamba nti twagambye tetwebaka ku buliri bw'omusooka mbale njagala nga tonnansofekamu wabwo ekintu kyoyogedde kyenjagala okubuuza gw'olowooza nti ennongoosereza zino omuntu azitaddewo ali omu oba ennongoosereza era sizoogerera ku personal level kubantu kyebeetaaga ennongoosereza zino nze nkugambye nga tetunna disikasinga ani azikutembeeta azireese era sigwe twetaaga nti gundi olwokuba yakikulembeddemu obaani ebintu bino byali badde bikolebwa ku lwa bulungi bannansi kyenvudde nkulaga nti era ababikola bajja kugamba bakola ku lwa bulungi nenkubuuza ekibuuzo nti lwaki osanga abantu ku polling station olwedde abatalina mu zino kategore nkugiddeyo incident emu lwaki osanga babatiikingidde obululu mateeka anti kati ekizibu si mateeka tukanye nti ekizibu si mateeka wabula biki ekibuuzo kiri very direct biki ebirina okukolebwa okulaba nga tutereeza ekisookera ddala kujjako gavumenti ekyo kimu bannansi nga bakozesa obuyinza bwabwe oba nga beegugunga oba nga bayita mu nkola ey'amateeka ey'akalulu okulaba nti tusooka ne tujjako gavumenti eyawamba eggwanga eno gavumenti yatuuka n'ewamba ensi yo netandika okweraba nga gavumenti efuga n'ewamba state n'eraba nga yensi so nga ate ebadde yalibaddewo okukulembera kati tulina okusooka ne tukyusa gavumenti netugaa nti emyaka 4 omukulu akulambululidde bulungi n'agamba nti emmanduso y'abakulu bano 27 ogenda mu nsiko yava kukubba kalulu bwe baba nga babba akalulu akataali nakakonga gwe wali na namba 4 n'ogamba nti kino si kituufu bw'okomyewo kiki kyokoze okutte constitution y'abannayuganda n'ogiteeka mu nsawo yo w'oyagalira n'olingiza nti waliwo akakufevalinga n'ogamba nti kati akatunulemu tuterezeemu wano kwegamba ekisooka ekitabo kyaffe kiwambe eggwanga lyaffe liwambe gavumenti yawamba eggwanga ekyo kyekimu ku bisooka okukolebwa ennongoosereza teziyamba omulonzi okubeera nti akola gwe kyoyagala ekyokukyusa gavumenti byonna nkugambye tewali kifu kakati bw'otunuulira bino byonna ebiri mu nnongoosereza tonkwata bubi noga nti tubiwakanya si bibi mu ggwanga erigobererwa amateeka kati abantu balina okutegeera nti ekizibu kya eggwanga lyaffe si mateeka galiwo nti ge tutalina
ntegera bulungi nti si mateeka kye kizibu wabula amateeka tugalina naye abantu abakutte system bo bennyini baluvu mbadde nkuwa ebintu ebirina okukolebwa byonna byoyogerako mukyala nungi bye bakyusa mu mateeka oba term limits oba byonna bikolebwa mu mateeka teri yagenda mu palamenti n'agiwamba n'agamba nti kati mukyuse anti ate bano enkyane eggulu badde tokiraba anti kyekugambye nti eyo constitution yennyini abakulembera eggwanga gavumenti yawamba eggwanga kati nekwata constitution eno egikyusiza era okiraba nti bakikolera mu mateeka gwe nokiraba nti bwe tuba tugenda kukyusa kola reforms zonna of course tuyita mu mateeka naye ekibuuzo lwaki ate ogula abantu n'obawa miliyoni 2 bw'obanga ekintu kino ekikola ku lw'obulungi bwa bannansi enkola ennungamu yali badde nti buli lw'oyagala okusumulula ku ssemateeka w'eggwanga oba mu mbeera ya byakulonda oba mu mbeera ya byaki wali badde weebuuzanga ku bannansi nti kino kyaffe naye tabaggwe okikufevalinga nga gavumenti bano abantu bayeekera embeera y'ensiko ekyabalimu nti omuntu ayava mu nsiko yalabira ddala ng'ebintu byonna birina kukolebwa kifuba nti yes kati wano olw'okuba nti okusinziira ku mbeera weeryo ey'ensi n'enkulaakulana y'ensi balina okugamba nti international watch bagamba ate democracy tomugoberedde kati ne weekwekamu ekyo ng'olinga agoberera democracy naye ng'olwedde kifaananyi ky'osiize nti banaatugamba nti tetwayise mu nkola ya parliament naye ng'olaba kifuba kyoyagala oba oyagala toyagala kyova olaba nti jo babadde mu palamenti ababaka ne bakubwa emigo palamenti newambibwa nakati omukulu leader of opposition yababuuzizza nti baani twagala lipooti ku baani abawamba eggwanga kyekyo kye tuli mu kugamba nti ekizibu kyaffe si mateeka nti ne institution zino tezeetengeredde kukola mirimu gyazo kubanga tukulemberwa abantu mu mentality abalina obuluvu ekiseera kyaliwo nze ndi mukyala musomi wa bayibuli olunaku lumu omusajja bamuyita Sawulo Katonda yamuwa obukulembeze namugamba nti gwe ogenda okukulembera bano abaana ba Isirayiri bakwatemu gwe kabaka omuntu yenna ng'aweereddwa obuvunaanyizibwa nti gwe kabaka kitegeeza byonna biri wansiiwo akaseera ne katuuka ng'alina olutalo lwagenda okulwana Katonda n'amugamba nti olutalo luno lwogendako ngenda kukuwa omukisa oluwangule ekisa nkikuteereddewo wangule olutalo luno abalabe bo bonna obawangule naye tokwata ku ky'obugagga n'ekimu byonna bizikirize bireke njagala Katonda yali amunoonyamu okutestinga obwesigwa Sawulo bwe yamala okulwanagana n'agamba nti bino ebita ebisava ebiŋoola bwe biti zino endiga bwe ziti era nabyo Katonda alaba nga nsaanidde mbireke kati kyova olaba nti okomawo wano mu ggwanga oli n'akugamba nti munviire ku mafuta saagala kuwulira muntu yenna ayogera ku mafuta kweganga olaba omuntu eggwanga awulira lirye yali personalizinga property ye ekyo kintu nga kimulimu era Katonda yanyigira Sawulo n'amugamba n'amutumira nabbi n'amugamba nti oyo mmaze okumugaana okuddamu okuba kabaka ne bw'anaasigala ng'atudde mu ntebe nze mmaze okumuggyako ekisa kyange takyali kabaka tagenda kukulembera abantu bange kuba ayolesezza obuluvu n'omululu ogusukkiridde nabbi najja n'abimugamba Sawulo era yasigala mu ntebe naye nga kiwowongole nga takyaliko kisa kya Katonda nga buli kyayagala olwo agoba kigoba omululu gumufuga buli kintu kimutwala kati mwegendereza n'abakulembeze obutasigala nga Sawulo bwe yakola ki bwe yasigala ng'ali mu ntebe kuba ekisa kya Katonda buli ekikuvaako otandika obutakyalumirirwa bantu buli kintu kyonna kyokola okikola ku lwa bulungi bwo gwe ne weetunuulira n'ogamba nti tuyitiramuwa nga mulina ne kasi kamwe kemutuula ne mugamba nti tulina numbers ekirungi mu palamenti kiri bwe kiti ne bwe kiti kwegamba ngakyo kyonna mu kipackaginga lwa bulungi ebiteekwa okukolebwa ku bannansi bye balina okwerwanako bamanye nti ku luno akalulu ke tugendamu bino byonna ebyokubabuzaabuza nti tugendamu okutereeza amateeka tugendamu reforms twagala reforms electoral reforms tutereeze wano na wali ng'amagye gakyetaba butereevu mu kulonda balina okulonda nga bannansi naye nga si kwetaba mu byakulonda nti bwe kibanga ssemateeka yateekawo ba presiding officers yateekawo structure ennungamu bw'oba ononamu ki mu mateeka nti ekyo ono ayawamba eggwanga kyayagala ogenda kwesanga nga tetulina wabula okujjako bannansi okwebuuza nti mu kaseera kano reforms oba zizze oba tezizze oba tuterezezza amateeka ekizibu kya munnayuganda ekimuluma n'ekimutudde mu kifuba kiki
emiranga okukaaba nasituka ffe tuli bamaama nze nazaalirako omwana ku seminti nze ndi omu ku victim va kugamba bamaama eyo bazaalira nze omukyala nangamba gwe lukyabulamu linda koona dde katanda ayidde nange nenzikiriza nali njali nakawala kato omukyala bwe yalinnya katanda ebyange ne bitabuka kubanga ne bisinga ate byalinnya katanda okukakana omwana musindikidde ku seminti embeera efaanana bwe tugitwogerako tinga tonna tunulira bino byonna simanya twerimbike buli embeera lwebaawo banoonya ba agenti ab'enjawulo badde mu bantu nga balina ekibazzaayo nti kati basomesa kino tolabanga munnanga omusibe naye agenda kuweebwa omukisa gw'omulonzi wa bulijjo n'okuba mu ngalo ku luno tetwagala obstruction yonna ku kintu kyonna twagala kujjako gavumenti wewa omukyala Teopista Kiza obadde owuliriza Alice Nannungi byayogera nti enkyukakyuka ze mutadde mu ddiiro ne munaziteekawo abalina ozikubakuba tebali kankozesa ekigambo kyewakosezza tebali fair already balina abalagira nti katukola kino wano bitongole biwambi ddala ekyo kituufu kakati kyenjagala okwogerako ekyo kiri nti amazima amatuufu gali nti bw'olaba abantu abali mu bukulembeze nti buli omu yali agadde okwenywerezaamu buli omu yali agadde okwenywereza waali abeere waali akafuuke akakuume weewaawo kubanga ogenda okulaba nti yadde nga bamembers ba parliament ne ba politicians abalala nabo bakayana nti president aluddeko nnyo waliwo abamu ku bo nga nabo baluddeyo nnyo kati kyovola we tuba twogera ku nnongoosereza zino tetwagala ate zikwate ku ofiisi emu twagala zikatinga cross nti buli omu abeere ng'akwatiddwako nga etteeka naye limukolako kakati ekirala kyenjagala okwogerako kiri nti bw'olaba enkola gye tulimu kati nti president ndowooza alina amaanyi mangi oba obuyinza bungi kati bwe tubanga tugenda kukola ennongoosereza twali tunuulidde ofiisi eyo obwa president kubanga ofiisi eyo nkulu kati nze ennongoosereza zenjagala zikolebwe saagala zibeere nga zigenda kukoma ku president aliko president Museveni nze ntunulira ofiisi eyo kubanga Museveni wali leero nga president enkya tujja kufuna president omulala kakati ennongoosereza ze tulina okukola zirina okuba nga zitaddewo safeguards ezinaakoma ne kwabo abagenda okukola ki abagenda okujjako ekibuuzo ky'ombuuziza nti tusuubira nti bano abaliko banaasobola okukkiriza okukola ennongoosereza ezo tebalina kyeyagaliza bo nga bo kati amazima bye baagala kati emabegako awo waliwo enteekateeka eyali etandikiddwawo aba Elders Forum aba Interreligious Council eya National Dialogue era ndowooza naffe abali mu bibiina ebyobwanakyewa twali tukkiriziganya nayo nti ng'eggwanga twetaaga tufune dialogue twogere ku nsonga ezitukwatako tulabe engeri ki gye tugenda okutereeza eggwanga lyaffe Uganda kubanga eggwanga bw'oliraba embeera gye liri mu sinsiyale tulinga abatalina gye tulaga tulinga ate abaddawa abadde emabega gye twava ate nga twali badde tukola ki tudda mu maaso naye enkola ya National Dialogue nayo yanywebwamu supu baginywamu supu ensonga yaginywesebwamu supu kale kyenawulirako nti president yagamba enteekateeka nnungi naye tayagala ebeere ng'eteereddwamu ensimbi ab'ebweru ayagala Uganda yennyini ebeera nga yeteera ssente mu process eyo ya National Dialogue kakati n'essaawa ya kakati ndowooza tukyanoonya ssente tetulina ssente kati nga neeyongerayo is ntunuulidde ku ofiisi eyo ey'obwa president nti president oba ofiisi eyo president bw'aweebwa amaanyi amangi oba obuyinza obungi nga yasalawo ani agenda okukulembera kino ekitongole ani anaafuuka minisita ani anaakola ki nti obuyinza obwo abantu nga bwe tuli omuntu yenna asobola okukola ki okubukozesa nga bw'ayagala mu ngeri
yakyeyagaliza. Kakati n'olw'ensonga eyo reforms ze tulina okukola zirina okukatinga oba okureducinga powers ze tutadde mu office eyo y'obwa president. Then ekirala reform endala gye njagala okwogerako okwongereza ku ezo ze boogeddeko z'ensimbi campaign financing oba enkozesa y'ensimbi naddala mu by'okulonda. Nti bw'ontunuulira ensimbi ezikozesebwa ssente nnyingi nnyo zikozesebwa okugulirira abalonzi oba ne zikozesebwa mu ngeri etaalisaanidde nti n'olaba nti given nti omubaka wa parliament oba omuntu yenna yeesimbyewo yeetaaga ssente nnyingi nnyo okuteekamu alyoka ayitemu nti kyeyongedde ku corruption nti buli omu ayiiya era wenjogerera kati tetugenda londa 2026 kati buli omu ali mu kuyiiya wawenzijja akasente kati ogenda okwekanga nga service delivery abantu baffe tebafunye services ze balina kufuna kuba buli omu anoonya wajja akasente akagenda okufinansinga ki campaign zize. Kakati n'olw'ensonga eyo tuyina okuleeta amateeka agasalawo butya abantu bwe bagenda okukozesa ssente mu kalulu. Mu ekyo kyennyini mulimu power of incumbency nti abantu abaliko already kati kankuwa example ba members ba parliament abaliko kati balyagadde okukomawo. Kakati bwe tutwalayo reforms zino banaziteesaako era ne baziyisa mu ngeri egenda okuganyulwa bannayuganda oba bagenda kubeera mu kyekubiira kubanga baagala kukola ki kwenywereza mu buyinza. Ekimu ku byo bye twali twogerako awo iza ssente ezikozesebwa mu kulonda naye ng'ogenda okulaba abamu bakisimbako ekkuuli kubanga bamanyi kibakolera. Kakati tulina okukola ennongoosereza ku ssente butya abantu bano bwe bakozesa ssente. Kuliko we tulabye nga abantu abali mu buyinza nti waliwo resources ze balina eza gavumenti ng'era resources zo basigala bazikozesa era ogenda kulaba next year nti abantu batandise okukampaininga naye nga bakyakozesa emmotoka za gavumenti bakyakozesa offices za gavumenti okukampaininga for political offices. Kakati tulina okutunuulira ebyensimbi. Then ekirala omulembe gwe tulimu gwa technology naye tetunafuna tteeka eriyambako eggwanga ku nkozesa ya tekinologiya mu kulonda. Ekyo nakyo tulina okukola ki? Tulina okukirongoosa oba okukitunulamu. Then ekirala tulina abantu abakola emirimu egy'enkizo mu kulonda ng'abantu abo baaliweereddwa omukisa okulaba engeri gye balondamu maybe ali ng'okulonda kwennyini tekunnatuuka. Mu bo tulinamu bano ba polling constables oba abapoliisi ababeera bakuuma ebyokulonda. Tulinamu bannamawulire kubanga baba bakola ku lunaku lw'okulonda bayinza obutafuna budde bayinza okuba bamudeployinze walala nga tali ku polling station ye. Kuliko abalondoola oba ba election observers nti abantu bano balina okwekisasayizinga their right to vote naye lwakuba nti ku lunaku olw'okulonda bajja kubeera nga maybe bali deployed ewalala awatali polling station yaabwe abantu abo ogenda okwesanga nti ebiseera ebisinga tebakoze eki tebalonze. Kakati n'olw'ensonga eyo n'ekyo nakyo tulina okukitunulamu. Then ekirala kye tulina okutunulamu is independence ya electoral commission oba ekibiina ekikola ki ekimanaginga okulonda nti electoral commission eyo yalibadde nga yeetengeredde bulungi nga tewaliiwo bantu bagisokaasoka oba abaginfuluwensinga okukola bo bye baagala. Naye ennongoosereza bwe yaleetebwa the last time bakyusamu bukyusa ne wabeerawo ekigambo ne bateekako independent electoral commission ne balaga nti mu bigambo eri independent naye nga bw'otunuulira ekigenda mu maaso nti waliwo okwemulugunya kungi abantu balaga nti electoral commission still teri independent. Kakati n'olw'ensonga eyo n'ekyo tulina okukola ki okukitunulamu. Then ekirala nti eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa nnyo mu kulonda. Kakati bw'olaba okulonda kuli okwaggwa waliwo abantu abakwatibwa ne basibibwa abamu bakubibwa abamu ne bafuna obulemu ku mubiri naye ng'abantu abo ne kakati tebafunanga ki bwenkanya. Ndowooza owulira debate eziri mu parliament waliwo abamu abatalabikangako. Kakati tusuubira nti abantu bano ba relatives baabwe awamu n'abantu abalala ababakwatako baneenyigira batya mu kalulu akaddako kabakyayina ebiwundu ebyo. Kakati n'olw'ensonga eyo tulina okunyweza
eddembe ly'obuntu ne tumakinga sure nti teririnyiriddwa nnyo awamu n'okulaba nti okulonda ate tekutuleetera violence ng'abantu bafiira ku kkubo ne ku street. Okulonda tekulina kututuusa ku ekyo ng'eggwanga. Kakati ekirala bayogera ku UP aba amagye engeri gye geenyigiramu mu kulonda nti amagye gano engeri gye geenyigiramu mu kulonda ebiseera ebisinga balaba nti gegavaako violence oba bayina engeri gye baintimidatinga gye batiisatiisaamu abantu. Mu kalulu akawedde nali nondoola ku polling station emu nagenda okuwulira abantu abamu nga bagamba nti wiiki eyaggwa baali babagambye nti waliwo ennyonyi egenda okuyita mu bbanga. Ennyonyi egenda yita mu bbanga ng'etunuulira buli omu simanya anaaba ayambadde t-shirt efaanana etyo oba olugoye olufaanana lutya ng'olwo bagenda mu recordinga akalulu kanaaba kawedde bajja basiba. Kati waliwo abantu abataalonda just nti baali baliko entiisa eyo. Waliwo abantu abamu nga we balaba amagye gali ku kkubo gakutte emmundu nga yagamba zisijja gendayo ng'atya okukola ki okulonda. Then ekirala ekiriwo kye tulina okutunulamu Captain Babu ne bannange wano bonna boogedde ku kye twaliyise civic and voter education. Abantu baffe tebasomeseddwa. Kuliko polling stations ezimu ze twaliko ng'obululu obufudde businga obwa omuntu eyeesimbyewo omu bwe yafunye. Nga kiva ku ki? Omuntu tamanyi na kumanya engeri gye batiikinga. Ng'ekyo tekyamusomesebwa ye takoze eki nga takimanyi. Then ekirala abantu babuzaabuzibwa kati ennaku zino nga bwe tuli ku social media waliwo a lot of fake news, misinformation. Ate misinformation atambula mangu okusinga amawulire amatuufu. That Facebook bagiggalawo naye endala zikyaliwo TikTok awamu n'endala. Nedda si kuziggala naye fake news engeri gy'omu counteringa nti gwereeta information omutuufu omuyigiriza abantu ate oyite mu mitendera emituufu. Electoral Commission nawuliddeko babadde bagamba exercise eyawedde gye baakozeeyo ku mappinga abantu abaliko obulemu ku mubiri nti baali balina okugenda ku radio stations okusensitizinga abantu oba okubabuulira ku exercise eyo. Naye feedback gye baafuna abantu abamu abaliko obulemu bagamba ayo gye mwagenze ffe ebyo tetubiwulira. Kati omuntu atawulira ate anaawuliriza atya byoyogeredde ku radio. Kiba kitegeeza nti okay, information entuufu ogirina naye ogituusizza otya ku muntu akola ki agyetaaga. Kakati n'olw'ensonga eyo olina okutunula mediums ki z'olina okukozesa, abantu ki b'olina okukozesa okutuusa information omutuufu eri abantu. Mu kalulu akawedde ekirala ekyaliwo nti waliwo abantu abaalibwa ne babagamba mbu Electoral Commission pen ze yaleese ezigenda okukozesebwa okutiikinga nti bw'omala okutiikinga zisanguka. Kati abantu gwotiikinze nga kisangukawo peni ze wali wenyini wonootiikinga wali Kyagulanyi inki after some time Electoral Commission yajja kugenda ne peni yo. Kati waliwo abantu abamu ng'era ye yajja ne peni ye nga ze ne peni ye naye nga waliwo abantu abamu kati ekintu bwe kityo omuntu akitwala n'agamba ekitegeeza akalulu kange tekajja kukola ki kusibwamu kitiibwa. Then ku kya civic and voter education tumanyi bulungi mbu Uganda Human Rights Commission yeri in charge of okukola civic ne voter education. Naye era still nga bwe twayogedde Uganda Human Rights Commission ejja kugamba sente zeyina tezigimala kubanga civic education eri continuous nti abantu bayigirizibwa buvunaanyizibwa ki bw'olina nga citizen wa Uganda. Kubanga semateeka akuwa rights ezizo nga citizen naye erina obuvunaanyizibwa bwekuwa obumu ku bwo kwe kwenyigira mu kulonda. Naye abantu tebakoze eki tebakimanyi. Ate omuwaatwa gwe tulina abamu ku ffe twalina advantage nti we twasomera mu masomero baali bakyasomesa civics. Nga tusoma civics twasomanga civic education mu primary then mu secondary ne tusoma political education. Naye subjects ezo zonna zakolwa ki zagibwawo nti kati kyoyina nti bw'ofuluma maybe ofulumya university oba oli mu community waliwo bye batandise okuteekawo nti patriotism okuyigiriza okwagala ensi yo totandika gyagala bukulu. Oyina okutandikirawo mu butongo osomeseddwa ng'ogimanyi era ng'ogimanyi ng'era ogitegeera osobole okwenyigiramu ebyo ebigenda mu maaso. Captain Edward Francis Babu, ensonga bw'oziwuliriza olabira ddala nti ebizibu tulina bingi
okusomesebwa kwetaagibwa. Abakyusakyusa ennongoosereza nabo tetumanyi oba beekubidde eno oba beekubidde eri. Omwaka omupya gunaatera okutandika neera tugenda na mu Christmas neera bwe tuyingira 2025 abeesimbawo ne batandika kampeyini zaabwe. Omukyalo nalina kyayogedde ekya January ayogedde fake news ne propaganda ebyo bingi mu nnaku zino nnyo era buli ayogera kati wetwogera tulina ebintu bibiri tulina fake news tulina n'abaagala okulondebwa mu 2026 kampeyini bagitandise kati byonna babigattira wamu. Naye katugende ku kino mukama wange tulina amateeka. Constitution yaffe egamba wajja kubeerawo Electoral Commission ejja kubeeramu deputy chairperson n'abantu abalala 5 era ejja kulondebwanga president abantu bajja kulondebwanga president bayisibwe aba parliament. Kati tusooke tutereeza akantu ako ekitegeeza nti abalonda Electoral Commission kati bantu bameka? 2 president, executive ne parliament. Naye buli ssaawa tuba twogera parliament tujogera parliament yekubako ki stampu era parliament wegaana oyo tagenda. Naye njagala njogere nekino ekirala system gye twakola ya gavumenti nga tusaba tugiyita presidential system of government. Obuyinza bwa executive bwonna twabuteeka muntu ki omu. The president yalina obuyinza bwa executive ba ministers bonna babeezibe bakolayo ebyakoze eki byabawadde schedules abawadde. Ye presidential system of government gye twalonda era waliwo n'ekirala baminisita bandi bali tebatuula mu paalamenti naye ffe twakikola ne tubayingiza mu paalamenti nga tutadde mu constitution eno. Kakati bw'oyogera ssente nseka kubanga twalonda sisitimu y'abakapitalisiti ab'Amerika. Sisitimu ya capitalism kukozesa ki? Sente. Kati bwe muba mwogera ebyo byonna temubyogera muli eno abantu bakozesa sente. Of course bonna bazikozesa. Kakati mukama wange president wamala ye mu executive wamala okulonda abantu bwe baagala babatwala mu parliament. Etegeeza nti abantu abalondebwa abantu bameka? 2 balekerawo okutulimba nti president yekka yalonda. Bano basobola obbagaana era balina bye baali bagaanye. Ojja kugamba nti waliwo ebyo tujja kubyogerako naye tusooke tugambe nti constitution yegamba nti oli bwamala okulonda parliament yekola ki? Yekkiriza. Ate constitution yemu ekugamba nti tewali muntu akkiriza nga bamaze okulondebwa teri muntu akkirizibwa kubateekateekamu bigambo. Bali independent okujja nga bo be bakkiriza balina nga kooti ya Uganda. Kooti naye eriki? Independent. Ennonda eno ziriwo za mirundi 2 era mu Kenya bakozesa ey'okubiri baga nti katukole firimu wano abantu basabe bajje ku televisioni beeyogereko yali firimu ne babalonda era bwe baamala obalonda ne bakola independent boundaries electoral commission ye Kenya. Ogimanyi bwe baamala obalonda juzi bwe baamala okulonda electoral commission bagiteeka ku musaalaba tewabiwulira? Twabiwulira. Yennonda ey'okubiri ennonda ziri 2 oyinza okulonda eno system ffe gye tulina mu constitution yaffe oba n'ogikyusa n'olonda mu system eri omuntu asaba ne bamuteeka ku televisioni ne tulaba firimu. Ekyo kyakubiri. Naye nga constitution yaffe mbadde ngisoma wano egamba nti electoral commission eri independent tokkirizibwa kugiyingiramu era bw'ogiyingiramu bwe wabeerawo ekiraga nti wagiyingiddemu oba omenye eki? Etteeka eri mu constitution. So tukifunye. Akati executive system gye twalonda okuba nti yeeronda bagundi abo twegendereze kubanga n'emitendera nebasaana okubeera nabyo ebyobusomi n'emirimu gye bakoze byonna muteekamu ebiri babigoberera okulonda abantu abo
era engeri gye balonda ba Electoral Commission engeri gye balonda n'abalamuzi. Oli alina abantu abamuleetera abantu n'abalonda n'abateeka. Ayinza okubaagala ayinza obutabagala naye bwe baba balondeddwa. Aye ne bagenda mu Parliament. Kitegeeza nti Parliament eno bwe mbanga mwogera temugirekanga mabega. Yeesalawo. Bano batulimba. Ekyenjagala okwongerako ssebo. Executive authority ya constitution egamba nti obuyinza bwonna buli mukulu oli. Era ng'ayisa mu bukiiko bwe oba mu bitongole bye bwe bamuwa abantu abasobola okulonda. Balina Public Service Commission, balina Judicial Service Commission, balina ebitongole ebiwerako ebironda abantu abateekebwa mu gavumenti. Mukama wange gavumenti, ekigambo gavumenti nakyo katukirambulule. Gavumenti yaani? Who is government? Government balina mu Lungereza balina gavumenti erina ga ennene. Government ekitegeeza executive, judiciary ne parliament. Ye gavumenti erina ga ennene. Kaga akatono ye executive yokka. Aye ne wabeerawo abantu bennyini be ba gavumenti. Bano be baweereza ba gavumenti be balonze. Kati bwe tumala okubijjaho ebyo byonna mbadde njaba tuba twogera ebintu ne tubyogere bulungi. Waliwo okuba nti constitution yaffe erina byeyogera, waliwo n'abo abamenya amateeka. Njagala tubyawule. Ddala bwe tuba tumaze okulonda abantu nga balina ebisaanizo ne babalonda mu kintu, omulimu ogwo bandibadde bakoze ogwo nga bagoberera amateeka. The answer is yes. Kati babeerawo ababateekamu bribe ne bakola eyo yonna ye corruption eri mu system yaffe mu nsi eno. Mbadde njagala ekyo nakyo tukitegeere. Ate tebakulimba nti aba gavumenti bokka be babribiga. Abantu abali mu byobufuzi bonna omuzannyo bagulimu. Ekyo tebakulimbanga. Era oba oyagala okumanya tuyinza okubinoonyereza ne tumanya ani yakola kino wali. Kyenavudde buli bwe nabadde ntandika nagambye tulina constituency 353 abalondebwa. Meka ku ezo omwali emitawaana. Tuzibale. Kwegamba emitawaana girabika wamu na wamu. Si wonna. Wali abalonda obulungi. Era abantu mu Parliament abantu gye bali. Waliwo abalina emitawaana nagyo gye giri. Waliwo abagenda mu kooti. Ate bwoga nti wano waaliwo omutawaana. Kooti eteeka kubanga yasala omusango. Kubanga nze nyinza okuwayiriza. Kiri kye wayogeddeko propaganda negundi eyo. Abane mukama wange mbadde njagala twegendeza America constitution ya 1784 emyaka egyo gyonna n'okutuusa kati bakyalina ebizibu mu kulonda. Era okulonda mwami gundi ono kati azzeeko luli bamulonda bagamba nti Russia bakwatagana ne babba obululu. Waliwo okulonda okulala okwaliwo wakati wa mwami Bush ne Al Gore bagenda ne mu Supreme Court. Kakati bw'ogamba nti okulonda kono ne system gye twalonda erimu ebizibu tebiri wano wokka. Wano wenjogera India yakamala okulonda emisango gye balina mu kooti gibabuzeeko n'engeri gye banaagisala. So eno system gye tulina capitalistic system tugezezaako okulonda waliwo abamanyi okugikozesa ne bayingira mu kintu kyo ne bamenya amateeka. Kakati okumenya amateeka kungi sinaba kugaana. Kakati bwe tuva ku ekyo okuggalawo sebo wenjogerera kati ene simu tosobola kukwata tusobola okwogera ku WhatsApp sibe kiri e Dubai tosobola WhatsApp bagiggalawo kituufu. Ensi bw'erowooza nti social media eyo eyinza okubaleetera emitawaana ng'ejja eyingira mu security y'ensi yo basobola okugiggalawo. Kituufu neera ddembe lyabwe. Kakati mukama wange bwe tubanga twogera sinabagaana si kirungi kugiggalawo naye bagigaddewo wa ensonga entuufu lwaki ekintu bakigaddewo. Bw'obanga ogenda kukozesa fake news ng'ogenda okukozesa ebyobulimba ng'ate social media gye bagenda okukozesa
security ejaga nti ekyo kimugiramu kyakijja tetujja kusobola kujjawo kuteekawo security n'ebintu ng'ebyo. Mukama wange nze na joininga revolution ya Uganda si lwaku byakulonda. Na joininga revolution ya Uganda kuva mu 62 nga nkyali muto. Gavumenti zaatuzanyirako nnyo ne basala eddiiro ne batta abaana baffe ennankulabi wano ne bajjawo obwakabaka mu 62 mu 66 ne bagenda nga bakola ebintu ebyambyona ebyawera era mu 8 ne baleeta ne kijambiya wano. Mukama wange na joininga revolution si lwa byakulonda bya Uganda. Uganda yaffe yabonaabona okuva emabega eyo era ng'abamu tugiyingiddemu kuba twagala okutereeza. Okulonda is not the alpha and omega y'ensi. Waliwo okulaba nga ebintu biri ebyakolebwa ebibi ennyo tebiddamu kubeerawo. So revolution eyaffe ng'oggyeko bino ebyaba n'ebyokulonda eby'ekinaana yatandika mu 6 okujja okutuuka wano. Era ffe abamu tetuli basanyufu ebintu ebimu bwe bigenze nga byonooneka. Kakati mbadde nja kujja ekya Electoral Commission lwaki bajoininga revolution eyo. Sebo mbadde njagala bwe tuba twogera ebintu bino tubyogere mu mazima, amateeka weegali, tugakozesezza bubi tugakyuse. Bwebanga waliwo ebintu bye tweyisaamu obubi empisa zaffe nga zembi nazo tuzitunulemu, tekiri ludda lumu. Abaganda baga nti buli lwosonga olugalo luno gundi eno eba esonze mwani muggwe, kubanga naawe olina ebintu ebyokola ebitali biki bituufu. Sebo nga ngenda mu maaso wano wazzeewo omuze ogw'okuvuma. Bakama bange ebyokuvuma tebijja tuyamba. Okutereeza ebyononese kwe kujja tuyamba. Gwe nobo n'oyingira wali n'ovuma omuntu omukulu nga bw'oyagala n'omunyooma. Okuvuma okwo kutuuse nti n'abakulu baffe batandise obbavuma ku mityambagano gya social media. Nze ndowooza yes jayo ekintu kino kibi jayo ensonga gijjeyo ogirage lwaki esobola tulina ogitereeza. Era weebiri bingi ebirina okutereezebwa. Kati kaŋŋende ku kya security y'ensi. Ensi erina national security. Mukama wange national security yeetolako abantu ng'otandika ne pulezidenti ne ba security bonna bakulira security organism n'eza gavumenti. Balina abawuliriza, balina abanoonyereza, balina intelligence za bika bingi. Wano wenjogerera wano tulina ndowooza ziringa nga 5. Mu America balina 13 ezinoonya intelligence. Bino bye mwogira bye mupanga abasinga babifuna. Era gwe bw'oba ng'ovudde eno ng'opanga nti leero obunaagenda okuzibanga gavumenti ogiggyeko baba babitegedde. Muleme kulowooza nti eri gavumenti etudde butuzi yeebase banoonyereza erinda gwe opulaninga kyopulaninga nga nabo bapulaninga. So mbadde njagala bwe katudde ku poliisi tulina abantu 446,000 si bwe kirisewo ze baatubala juzi. Poliisi tulina 4,013. Bw'ogabizaamu obulungi buli poliisimaani alabirira abantu 1,000. Kati bwe tuba tugenze mu kulonda ng'olina gundi zino zonna Electoral Commission 305 oba 306 weetaaga abantu okuzirabirira zonna. Ku poliisimaani omu alabirira abantu 1,000 ku gundi zino twetaaga abapoliisimeeni bameka? Si bangi. Captain, nsonyiwa ddala nnyo bantegeezezza nti obudde bututambuddeko ku sipiidi ya iriiri. Nyera kusaba okutuwaayo akagambo katono nnyo akasembayo. Kano akasembayo ke kugamba nti poliisi gye tulina temala mu byokulonda tugigazizza tutya era baani abayinza ogigaziya. First, executive erina okwongerako abapoliisi. Second, the parliament erina okuinsistinga before the election tufune abapoliisimeeni be twetaaga bonna balyoke bajjewo ejje. Kubanga bano bo beekwasa baga nti poliisi temala tulina okwongerako ejje liteekewo security. The argument is oba kyekyo ejje mulijjewo mwongere abapoliisi era kitwala gundi ssente mmeka okukikola.
omubaka nyanza akagambo kakasembayo mu dakiika emu sebo nyanza atumaliriza kyenjagala okutegeeza bannayuganda kituufu nzikiriza amateeka geetaaga okukyuka n'okutereezebwa naye n'omutima ogugateeka mu nkola gulina okubeerawo ekyo ekinaaba nga tekiriiwo tumala ga mu bulago tumala budde enda kuwa ekyokulabirako kimu nga mmaliriza palamenti eyo ekola amateeka era ebimu ku bye tulina okukola kwe kulaba nga ne ssemateeka tumwapoldinga ne mwana wattu era omulundi sigumu seebiri kankugerezeeyo gwe bayita igigi clearly mu ssemateeka bamugamba alina okubeera independent era tagenda kugendera ku biragiro bya buli omu emirundi mingi pulezidenti w'eggwanga gwe twagambye nti kyekizibu ky'eggwanga lino alabiddwako ng'ayingirira emirimu egya igigi awo tunoonyerezaawo lifestyle audit mu mbeera eyo biveeko kubanga sente bajja zibba bazitwale bwenna agendamu bajja kugenda bazinvesting ebweru. These are clearly on record. Mwami Museveni ng'abyogera bwali banoonyereza ku bajaasi ababbi sente z'abajaasi zibbibwa and what have you n'abayingira tonoonyereza ku bajaasi ebyo birekere CMI etteeka siri ekigamba. Mwami Museveni mu mbeera yeemu ataddewo ebitongole ebirina okukola emirimu gya IGG, State House Anti-Corruption Unity, Investors Protection Unity, Land biki. At the end of the day nobeera ng'ocompromisinga IGG nabeera nga tasobola kukola mirimu gye n'ebirala bwebityo ngezezza ngami olw'obufunda bw'obudde ngeza ku IGG ne parliament bwetyo nkugambye emirundi emeka nga abayita n'abagamba njagala kino recent kyabadde kyamwanyi era gye byasembedde abasibakaalu batandika kwekweka badduka badde eno ne basalawo byayagala kitegeeza ki ebitongole byonna they were captured. Institutions zonna they were captured, including Electoral Commission. Okujjako nga bannansi tutegedde nti awo tutuuse ne tusala amagezi mu mbeera yonna ey'okwegagambulako Mwami Museveni kubanga ebizibu byonna bigenda kubeera era tebisobola kutereera not until nga tweggyeko ekikwa kya Mwami Museveni. Mukyala Alice Nanungi akagambako mu ddakiika emu bweti neyanziza ssebo kenjagala era okwenfasizinga nga tumaliriza programu eno nti nga bwe tubagambye nti ekizibu kyaffe si mateeka wabula demokrasia taweebwa kitiibwa mu ggwanga wano enfuga ey'amateeka tegobererwa kati ffe ab'NUP essaawa eno tweteekateeka ekibiina ekikulembedde oludda oluvuganya gavumenti naye ne ssemateeka waffe akyali mu buwambe tannatuweebwa kati ebyo bye tulaga nti already ng'ekibiina ekiri ne mu ssemateeka ekiri registered tuli mu multi-party democracy already ekibiina the leading opposition ssemateeka waffe tebamutuwanga bwe bakwasa obusonga buno kyokka nga twetegekera n'emyezi tegikyawera mingi kubanga road map yafuluma nominations teziri wala mwaka gujja gwokka mu gwa mwenda gwa 10 process eyo yonna nga tugirimu naye ekibiina ekikulembera essaawa eno ku ludda oluvuganya ng'olwedde ne ssemateeka waakyo mumulemedde olw'obusongasonga so kati ekyo kyetugezaako okulaga bannansi nti lino eggwanga nze nkiddamu nga nkikkaatiriza ku muzindaalo guno omunene naddala nti eggwanga liri mu buwambe era eggwanga bwe liba liwambiddwa bannansi buvunaanyizibwa bukomawo gye muli si bwa muntu mulala yenna wabula bwaffe bannansi kyetuva ffe tubakunga nga tubagamba nti tugenda mu kuluno mu kalulu kano naye kuluno kano kalulu tugenda mu protestive vote kalulu kamandu so teri nsonga yonna ndala yonna bwe tugenda kukikola munnansi situkiramu teweesulirayo gwa naggamba bikyasoboka okudda mu mikono gyaffe ne tweddiza obuyinza ne tubujja ku gavumenti eno eyabuwamba. Teopista Kiiza kyensembyayo ngamba amazima amatuufu twetaaga ennongoosereza mu ssemateeka waffe naye si mu kiseera kino nga tuli wakati mu by'okulonda
ndowooza twali kiwaddemu obudde, twalina obudde obumala, naye usually tulina omuzoogo ogw'okwagala okuleeta ennongoosereza nga tuli awo tunaatera okulonda nga buli omu ali selfish. Kakano olw'ensonga eyo bwe tuba bakikola, bwe tuba tukifiiriddwa this time round, tulindeko tumale okulonda tulyoke tukole ennongoosereza ng'egenda tukolera ng'eggwanga. Akalala k'ensembyayo kwe kukubiriza bannayuganda n'abavubuka mwenna, abavubuka tugenda londa 2026. Kakano olw'ensonga eyo tubasaba okwenyigiramu kuba lino ggwanga lyammwe, olina eddembe okwenyigiramu. Kati ky'olina okukola nti gwe atalina nnaga muntu genda we registering n'ennira kubanga eyo data ejja kukozesebwa Electoral Commission. Bw'oba tofunye mukisa mu January okutandika ennaku z'omwezi nga 3, Electoral Commission egenda ku displayinga register ku parishes. Genda ku parish okebera erinnya lyo bwe liba teririiko, ogende Electoral Commission ekuyambeko okubanga ogenda ku lukalala lw'abalonzi. Weewaawo bannange tweyanze ng'okubeera nti mwazze ku show era mutuwadde endowoozayo era nkiwa omulabi ali ewaka bingi nnyo by'oyize mu nsonga eno gye tubadde twogerako olwaleero. Njagala okujjukiza woba wazze ng'obudde buyiseemu nga tewalabye wa gye twavudde, osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe egya YouTube, egya Twitter gye bayita X kati, n'olaba emboozi yonna gye yatandikidde ne gye yakomye, era naawe osobola okwegatta ku mboozi eyo n'oyongerako endowoozayo ng'okozesa akadaala oba hashtag ebigambo tebitta. Twegatteko next week ku ssaawa y'emu wano wennyini ku ssaawa 3 ez'okumakya buli lwa 6 ku programu yo enganzi ebigambo tebitta.